omwana ono yawalampye kubanga yalowooza asobola okukola amawulire ng'aga kitaawe ekitasoboka. Walaba mwana waani? Walaba wakafeero ng'avuma wabasudde? Walaba wabasudde ng'avuma wakafeero? Okuva music wa Uganda wabadde atambula, empana zibadde zibeerawo. Muba musician baani? Walaba wasemakula ng'avuma walutaye? Kati oba osobola okuyimba mukulu Cedric yimba. Naye music wa Beef yagwawo dda. Oyo omulenzi omulaba akoze ensobi esingayo obunene. Kubanga Bebe Kulu, Chameleone ne Bobi Wine babeeranga mu ntalo naye nga balinga bali mu levemu. Yakoze kyabusiru nnyo ekisembayo okukuba oluyimba ng'ate ludda mu luli. Bannayuganda olina baprovinga na music si ntalo z'oyagala okuyingiramu kubanga tolinawo music yadde. Yakoledde ddala ensobi esinga obunene nti yayolesezza n'obutali buyiiya nti sina muyimbi. Toli kirasi yakwogera n'abo baana, yogera ku nsonga ezitwala mu maaso nga industry kuba kati obulako bbanga ofuke president. Music toyinza kuddira enjovu nga zirwana n'ogamba nti n'akamyu kajja kakole ki ketabe mu lutalo lw'enjovu. Enjovu ziba njovu, akamyu kasigala kamyu. Mbabuuzaako mbebaza emirimu gyonna gye mukoze ne mbagamba mugyebaleko bigenda bitya gyonna nga mugikoze mu wiiki. Amanya Bampita Duncan tuli wano mu Mbozi mukati okutematema ensonga nga bwe zitambudde. Akulwa muganda waffe Faluku yatukiikirira naye irabika mu kukiikirirwa yawambibwayo era tukuba omulanga amulabyeko tokuba musindike bukolokolo oba omuleetera mu migugu oba omuleeta otya kasita oba ng'omuleese akyo ekisinga obukulu n'essula mmotagamba nti gendayo ku lw'emmotoka enkadde n'empya gw'ayagala otundamu n'oggula byonna abikolako essula moto naye nga amatumiddeko bossi wange mukama wange Beksu n'omukyala Suzi mbatumiddeko ne mbatumirako Aluth Canada ogamba otya Godfrey Canada sikutegedde naye nga nkutumiddeko kansubira oli bulungi waliwo n'omukyala gwe bayita Annie UK waliwo n'omukyala gwe bayita Madam Shapiro nkutumiddeko waliwo omukyala mulaba bamuyita Kathy ali US nkutumiddeko n'abantu be South Africa mwena mbatumiddeko n'entumira ne kuba house manager be bayita bakadama bane tubagala nnyo mpozi n'ambassador w'Embozi mukati omukulu ow'Ekatayan Ahmed Serunjoji ayinenge gyasunsula ensonga n'azisengeka najja naga David Kumwano bwe yagambye bw'ati lwakuba nti ekyamutawanyiza ebiro byali yabisaze byonna binaga n'abisunsula ate wakityo wakidde n'obisala. Amanya gange Mawa Haruna nga bulijjo njagala okwebaza abalaba Embozi mukati mwenna timwebale nnyo mwebale ddala kutugoberera mutuzaamu amaanyi. Embozi yatambudde Nigeria nayo yatuuse nalabye wano ku Namatovu ng'agamba ali Nigeria aweereza message. Embozi etambudde nnyo mba ne mwebale kutuzaamu maanyi mwebale kutwagala. Njagala okutumirako omubaka gwe bayita Francis Zake ow'Emityana tiwebale nnyo webale ddala manvuli obutagizinga eddoboozi lyewavuddemu ery'omwanguka eryo lye twagala abantu bave bazuukuke. Eddoboozi makulu Zake lyewaleese eryabadde ppiririvu nnyo n'entumira road mayor mwebale wakoze kyamaanyi. Omusajja Joel Ssennyonyi nakulabye nabaddeko ne bali mwezo Samuel ne twogerayogeramu mwebale kutambuza bintu bulungi nnyo era mbebaza nnyo mwebale ddala. Njagala okutumira abatunzi b'emmotoka abeeyisa obubi nti ekintu ekyo mukirekerawo mweyise nga sula moto aguze emmotoka takusikaamu nga gwe wasseemu nalabye omuntu bamuseemu awo oli atwala mwana we mu ddwaliro sebo ne bamusika mu mmotoka mugende wasula moto mugule emmotoka. Lucy Canada nkwagala nnyo njagala okutegeeza Farouk Sakozi tiwebale nnyo abantu bogenda ojjako interview abamu bayambye okulaga Uganda ne batubuulira ebifo eyo naffe ne tubabuulira ebifo eno. Wabadde n'omukyala oyo mwagala nnyo Saala nkutumidde nnyo obadde ki Linda ko omukyala gwe yabadde nayo omukolote owaayi Saala nkutumiddeko Joy Saala nkutumiddeko webale nnyo webale ddala okubanga walungamiza eggwanga era genda maaso. Essaawa mpya so kati nze mbadde njagala nnyo bw'obanga osika efuba nnyo ogisike. Owaayi mugana wa nambe munga bulijjo mpozi ntumiddeko ozuba olina buli bumu gw'omanye teri ssaawa esinga mmotoka bbeeyi
mpozi ntandikidde ku bantu be Texas je bali nnyo abantu be Texas mwami Fred Magembe ne bano mwende Texas timu yonna banayimba tumiddeko nnyo bakola kuggwe nze ambasada waabwe kakati nentumira omukyala bamuyita Jessica Wilshire ne Amokoskovia abono bali California mutumiddeko nnyo nyini kakati nentumirako omusajja bamuyita Matthew oba Matayo ali London mukwano gwaffe nentumira mukyala Shapiro tumiddeko nnyo ku Joweria e London awo mpozi waliwo ne dai hadi wa fono Alpha Naluoga mutumiddeko nnyo Madam Joweria jali tayina tabu yaterera Alpha Naluoga jali naye mutumiddeko nnyo yagamba Anonya omukulu wa soda wicheno Odessa mutumiddeko niye waye mwebaza kubanga kiyakola banje atasola kikola wa Madam kadi ya Nupu sanze si kadi ya Nupu njagazaaki nze kadi ngenda kufuna NRM ndeka nze ngende mu Nupu kana udo mbaka uno bamuguddeko omusango emisango gitalina makulu ono kundi yani ono wali wa Nupu kwagudwa yasuna natete lulinga bamukutte ani bali bakutte Lubongoya si wanu yaguddiza omolo kakati ebintu byafuza ebizibu nnyo Danka nkwebaza obuweereza abo bamuvuddemu ate omusajja agambye kadi ye n'alimu ate ngambye kadi ya NRM si agwe tuleeta obadde yalayidde n'okulayira okulayira kimuga Katonda mugulu simanyi otandise okusiriwala tuwakana ekkuba eryo lirabye tukwata fembi kakati faluku ogera kumulya kadi ya sente mmeka ate n'omukulu gwennyini naye gyakwata nono agenda kukyuka buli alwana ajja kukyuka agenda okukyuka mu bulungi ajja kukyuka mu bubi bakuba bantu kibooko nsaba kumusonyiwa abalabi b'emboozi mu kati ebyo bigambo bibadde byange so si bya pano totusibaako totusipatiika kale Dankani awamu otuula obuweereza bwo mukusaka naye neeraliikiridde angenge egyotambula nnyo nemawa fidda kyagala kufuna nti ni bannange njagala okwebaza omukulu jingu akubye ekikumba kati waliwo omukulu bamuyita Aji Ali wa IEnd kusala ekirimi omukulu wasula moto tasobola tugulya mijozi gya kabaka ya gya misinde bayiza wekyoyogedde kikulu oluva wano neeyami infact tugenda kati kakati omukulu wa IEnd yadda ngambye mbatwaleyo leero nayogerako ne muzeeyi ne mugamba naye abantu abakulu bali si baana bato timbetikke mbaletano ku IEnd restaurant bawandiikire oba nayogera bubi mujja kunsonyiwa bawandiikire bajje omukulu ayina restaurant ayima kindi awo restaurant nungi nnyo naye nga si kirungi kwogera kintu nakiraba kati mbadde nsaba yagamba ebintu byetukola bya Sseruganda si byakuwandiika nsaba Friday naddako ba Saturday naddako tugendeko omukulu wawe bumubuuzeeko tukolereko awo boosi wange sula moto sebo sula moto twagala okugula emijoozi egya kabaka ng'ogyeko sula moto koja kitonsa emijoozi tugyetaaga omukulu Faruku gy'oli otola kasente ako ogule emijoozi totusindikira sente ogule emijoozi ngambira n'omukulu Beksu kakakino kanje kati abalabi b'emboozi bonna mu kati buli asobola ono omusajja yani ono kojja wange ow'emmamba Royi mutunzi wa mmotoka tundayo bampa emu otugulire emijoozi fe tujja kwebaza tugenda kugamba nga bali abalala badde bowasente batakwebaza infact pano yonnange eyali awo abasajja bagagga bafunye chairman w'abafumbira talina adde 10 ayina sente talina anti ekibasumbuwa sente sinjaga nti zegenda ewunya talina adde siringi 10 naye kale ng'ebali ku pano bonna abasajja abagagga obaga abasajja bafunye kuno katubalabe mugule emijoozi musindike sente emijoozi fe tugifuna tugigabira abantu tukakasente asajja mmwe kyemwali kubaka kyemugenda okukola kigatta ku nsi yammwe so si kyaffe kigatta ku nsi yammwe n'obwakabaka bwa Buganda nja kutumirako omukyalo lwasimanyi lwakinya eri neerabiro naye wa munywanyi wange Josephine mukyayogera
afandi waffe yaddawa wamuwummuza ate no ntumiddeko muganda wange musoka Isaac afande namuwummuza mmaje nja kutumirako edimeza yabatumidde banna anti mumpulirize si gyonoonye anti wotalina mutawaana nno bwabali just wobwamuleeta wano ebibuuzo bye byasukko yalikanayo cyane njagala kubuuzaako abalabi b'emboozi mu kati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kakati njagala kujjuliza ku nsonga kyekisooka abantu bonna abalaba emboozi mu kati mu nsi yonna mugule emijoozi ku lw'okudduka bw'obwakabaka twagala kukomya sirimu nawookeera mugiweereze emboozi mu kati tugigabire abalabi b'emboozi mu kati kikulu nnyo. Ekyokubiri bonna abalabi b'emboozi mu kati abagiwagira abajagala ebeerewo kuba twagala kuddiza eri bantu. Ekyokubiri njagala kutumirako abalabi emboozi mu kati bonna mu Uganda yonna gy'oli Kalangalawa yonna gy'oli ng'olaba emboozi mu kati kubanga ensi David Nzibwe ento kyawulikako kaddata niyo omuntu bw'aba asinzira n'agula kaddata n'agakanda abavubuka abo abasajja abo bye bagatta ku ggwanga Colorado USA era nkwebaza nnyo ne famire yo. Njagala kutumirako Christine njagala kutumirako mu ngeri enjawulo Christine njagala kutumirako mu ngeri enjawulo. Mukama akuwa ekyo singa okwagala akuwangaaze. Amina. Christine musajja musiraamu ono era kati jangu bakuwowe embeere terere anja kuddamu ngambe nti gwali eyo naddala abakulu bakyali baffe abaagala obwakabaka bwa Buganda emisinde gigenda kubeera wiiki ejja mbadde nsaba buli asobola atugulire emijoozi tugabe era ko tugenda kubeerayo nnyo ne kamera zaffe nga bwe zitambula ekyo kigenda kuba kitambula bulungi nnyo kola emboozi tugenda gikolerawo omukulu Beksu ne Susan obuntu butono nnyo busobola okukolebwa nga tuwa emijoozi toyanzege emboozi zonna nga bwe zitambudde wiiki emboozi nga bwe zitambudde wiiki tulinamu ekibiina kya Nuupu mukulu Kibalamu agamba akitwala ate baba akakiiko k'okulonda bagamba nti ekibiina kya Honorable Kyagulanyi n'olwekyo byonna byonna tugenda kuba babisaayisaamu wano eno tusobole okuba nga tubikwasaganya. President Museveni agamba omusomesa ataasangibwa ku ssomero agobwe era n'agaba RDC n'abalala bikwatako bawandiike abasomesa abapya naye ng'obuzibu buvaawa byonna byonna bitugenda okuba nga tutemaatema. Omukulu Bebe Kulu yawona amasasi naye kamusabire kuba agawonye nnyo ampozi ne mutabani we yazzeemu King Saha simanyi nti ono omwana oba byatandise binaamusobozesa okuba nga akuba endongo kubanga ku myaka gy'alina ng'akyali upcoming ng'ate atandise n'okubuukira simanyi ayinza okusigala awo nga naye awoza ndi mwana wa muyembe. Kale ensonga zonna tugenda kuba tuzitemaatema nga tutandise n'ensonga z'abasomesa ensonga ezikutte wansi ne waggulu. Omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Museveni yazirabanga ensonga ez'obwewuusa naye nga yerabidde nti omusomesa yasomesa bonna abakulembeze baffe naye kiba kibi nnyo okwerabira gy'ova ate kiba kibi nnyo okulowooza nti mu nsi oli mwekka noyogera ng'obalaata bubalaasi munnaaye eno ensi tekungulwa. Mukulu Mawa ensonga za Mwami Museveni naziwulidde bulungi. Kibi nnyo nti okwediima kw'abasomesa bwe kwajjidde ng'omusajja alwanirira nnyo ensonga y'abantu nga waliwo abanyigirizibwa ng'ali mu kkomera osanga yandibeegasseeko omwami Kizza Besigye osanga yandibeegasseeko naye n'agamba nange neekalakasa ku lw'abasomesa kubanga ye buli nsonga enyiga eggwanga agyenyigiramu. Naye njagala okutegeeza bannayuganda bonna oba oli mubaka wa paalamenti oba oli musindisi wa kigaali nga wasomako akatono manya nti omusomesa oyo yeyakusomesa. Abali wano ku pano yakati abatudde oba wakoma mu P1 oba mu P2 oba mu P3 nga muganda wange oli owo mu Bwengula era oba musomesa yakutuusaawo mu P2 yo. Kati nsaba buli munnayuganda yenna waali yeeyunge ku musomesa okuwulira ennaku ye. Omusomesa anyigiriziddwa nnyo. Omusomesa bamunyigiriza mu ngeri etategeerekeka. Kwa President Museveni yasooka n'awuddiisa abasomesa abo n'agamba nti atudde n'ekibiina ekibakulembera
era n'abayita mu State House ne batuula nsonga ezo. Ate bwe maamala okuvaayo enkeera n'alangirira ng'ayita mu Nabbanja we n'abalala nti abasomesa atasobola kusomesa ave ku mulimu. Tomuwadde ssente ze, tomuwadde byetaagisa, omugamba ave ku mulimu. President Museveni saagala mutte eggwanga nga mulitta mu byenjigiriza. Omusomesa kyova nabaga nti kinuma nnyo nze President Museveni okuwabula. Omusomesa wona omusindika ku mulimu nga tayagala, kitegeeza ajja kusomesa takola ki? Tasomesa. Singa omugamba nti atayagala ddeyo, bayinza okukwati omulimu lwabwe ne bagamba katukoze eki? Katuddeyo. Ne bw'anadda mu kibiina ng'omukase bukasi anaakola ekyo ky'oyagala, anaakola ekyo abaana b'eggwanga kye balina okubeera nakyo. President Museveni abapoliisi sooka bagambe nabo balekulire, kuba nabo bali mu mbeera mbi. Bw'otunula ebyumba mwe basula omusaala gwabwe tebagufuna, nabo bagambe balekulire. Tumanye nti gwe munnange olulimi luli lw'omanyi olwa order lukyakulimu, ate wandyawudde nti kati dirwembeera president dirwembeera omusirikale. Abalowooza kyali muyeekera. Kubanga bw'obeera omupresident ate kiri ekyamagye kirina okuvaamu kijja luvannyuma. Ne wano mu bantu aba bulijjo n'obakwata mu nkwata gy'olina obbakwatamu, naye okusinga okutoowanga order bwe mutakola kino mugende mulye muwogo muve mu kibuga alina akakadde oyagala ki Kampala. Ebintu President Museveni by'ozooyagera si birungi eri eggwanga lino olw'ensonga nti abantu abamu banyigirizibwa, ate gwe balinamu essuubi obbayamba. Gwe balina ye president gwe babagamba nti gye tujja okkubira enduulu, kati ate gwe obaddamu bw'otyo kubando naye nga si ssuubi. Nabbanja n'ayimira n'agamba nti ndagidde bakkaawo bonna. Nabbanja awo oli waliwo eyasookawo omumanyi bulungi ndowooza, kati takyayogera. Ate Nabbanja obadde mukyala mulungi ng'ensonga zonna ozikwata n'ogenda, naye ate saagala okope oda y'abasirikale kuba gwe toli muki? Toli musirikale. Naye nga nkubiriza mubaka wa palamenti ng'oli mu palamenti ng'omanyi musomesa yakusomesa mulumirirwe omusomesawo eyakusomesa ow'ekasajjagirwa, naawe omubeererewo mu mbeera eno gye balimu. Kubanga nawulidde n'ab'e Makerere aba university za gavumenti bonna baagala nabo kola ki? Kwediima. Kati tugenda obeera mu mbeera eyo, bano luli wa mbeera baddewo baddeyo abasawo. Abasawo abo baweddewo nate kati basomesa be bazze. Agamba nti nno ye agenda kwongeza abasayansi. Okwongeza abasayansi ekyo kyakola kikyamu, kubanga eyasomesa wa sayansi school fees ze baweerayo wa sayansi, era katugambe omwana we asoma sayansi ng'owange asoma birala, nga basoma mu ssomero limu mu kibiina kyekimu omusaala guba gwe gumu. So mu mbeera eyo ekyokwogeza abasayansi n'asosola yagamba nti abasayansi be bamu ku basinga okutumbula ebyenfuna by'eggwanga n'okubanga bayamba nnyo eggwanga okola ki? Okukula. Ye president bw'akitwala bw'ati. Naye jjukira nti bonna maama waabwe yabaweerera yali omu, muzadde n'alumwa n'aweerera omwana. Era nkubiriza abantu mwenna abagenda okudda mu mirimu gy'abano, tiwaliwo akagambo ogendera okwagala saagala mu kafaanane. Bagobye bali ate mmwe mujje mwerimbike manu nga nammwe muli basomesa enkya kijja bbagwako. Nsaba RDC buli watambula n'ekitabo ng'anoonya abasomesa obakkaawo aleme kubeera na musomesa n'omu, kubanga nammwe bajja batawaanya era temugenda kufuna ki? Bwenkanya. So mu mbeera eyo bannayuganda tubeere wamu ku mbeera y'abasomesa, tubabeereremu. Oba oli mubaka wa palamenti, oba oli mmeeya, oba oli ani, manya nti omusomesa ye yakusomesa. Akakatono kolina k'otegeerako okuwandiika erinnya lyo, musomesa ye yakusomesa. Nsaba abasomesa tubabeererewo mu mbeera eno, eddoboozi liveeyo ly'omwanguka nga mwami Zaake bwe wakoze, tubanga abasajja bano tubeeranyigiramu. Singa ffenna ababaka abantu bekikwatako muyambe ku basomesa, kuba abasomesa bano be bamu ku bantu abasinga okunyigirizibwa, ate nga nkakasanga ensi eyimiridde ku basomesa. Singa si musomesa abamu singa tebakola bye bakola, ate singa tebali bye bali. Muganda wange embeera wagiwulidde, omukulu yagambye buli yasuddewo peni watasobodde kudda ku mulimu ayitaawo. Minister wa public service nga bayita mu permanent secretary waabwe yawaddeyo ekiwandiiko eri ekibiina ekitwala abasomesa bakiyita UNATU, kyekibatwala mu ggwanga wano mu Uganda, ne kibawa nga balagira nti okukomanga 24
buli musomesa yenna ayitibwa nti nali ku pelolo ya government ayina okuba nga azze mu masomero ago nga atandise okusomesa. Naye Duncan ekisinga okuluma abasomesa bano, abasomesa bonna basomesa, ekyo kye kituufu. Naye n'omala yatandika okuteeka enjawukana mu basomesa. Sayansi tumwagala, naye ate n'ebirala tubyagala. Kambuuze, Museveni ategedde ayina emyaka 8 nti sayansi yagwana okusoma ye nga si gwe yasoma. Duncan okuleka omuntu omubuyabuya oba abulamuko oba mu baana mulimu asomye sayansi, okuleka omuntu oba abulamuko. President abadde n'obusobozi bwonna obuweerera abaana. Tunuulira okuva ku Muhoozi otuukire ddala kuba Natasha kubaani ani yasomako ani dokita aliko. Atwine muganda wawe mwana. Tebaasoma. Atwine muki? Atwine PS. Permanent Secretary wa Education. Muntu waabwe ndowooza kati wali abasikiriza n'alabanga bwe b'omugaso ki kati kamalo kunnyonnyola. Omuntu togambanga nti kino tasobola kiwa babo nti ate ab'omulirwano bw'okikola ki bw'okyagaliza. Nanyumya n'omusajja omukugu kuzi IQ engeri abantu abo gye basoma mu sciences nangamba ku buli abaana abazaalibwa 10 kubeerako omuntu asobola okusoma sciences nga 5 abalina IQ eyo. Nzibu nnyo era ntandise n'okubuusabuusa ensoma ya president ono n'amateeka gano gaayisa simanyi oba ye yasoma atya, kubanga abantu bangi baali agadde ozikola naye ziremerera. Era woba osoma ogambo waye kanzite obutakola ki obutagwa okiwulira. Kati olwaleero omuntu ng'olina Minister of Education teyasomako wadde ku kye bayita sciences. President tayinaayo wadde kye bayita science. Kakati ate gwe abantu bakakaatikako n'abaana baabwe tebalinayo badde balina ki sciences. No bakakaatikako nti bo balina kusoma ki sciences. Bonna badde ntunuulira emirundi omusajja oyo akulira ekibiina kya binatu kyatudde ne gavumenti ku kintu ky'abasomesa emirundi miyitirivu toyinza na kugibala. Ngera we batuula ne babalimba tugenda kubongeza, tugenda kukola kutya, tugenda kukola kutya, mukunyigiriza nnyo nga beetamiddwa bayongezaako basayidi etya sayidi emu. Naye kambuuze abasomesa bonna bakeera ku makya ne bajja ne basomesa. N'ogamba omulala ajja funa emitwalo miliyoni 1 n'emitwalo 76, omulala afune emitwalo 38. Oba tayagala alekera awo. Naye nga bonna sabuni bamugula kyekimu. Okiwulira ennyumba basasula kyekimu. Ate ne mu kusoma kuno abantu buli omu alina kye yasoma ngera kya mugaso. Okiwulira omusomesa asomesa oluzungu yajja kusigala ku luzungu kuba ne science tojja mutegeera nga tolukoze eki nga tolutegedde. Mu science muno mulimu subject ezimu kati nga physics kanzireko ku level ya wansi. Omuntu asoma physics alina okuba nga amanye ekibalo bulungi nnyo. Okiwulira naye bwe tugenda ku mukulu Museveni ye bw'atuula eyo otabiroote oba akola atya, kubanga n'otuula eyo n'ojja from nowhere n'ogamba nti bano bawumule. Nabbanja we nali muwuliriza yasooka n'agamba nti RDC ne bakaaba wadde etteeka bayite masomero wadde oti nga basomesa batasomeseza babagobe. Oyo n'ensooka ne muvaako. Bwe nazze ku ono ku Minister of Public Service n'agamba yaba wadde ennaku mmeka nnaku 2 naye kyannaku nnyo era nze ndi wamu n'abasomesa abeediimye. Ekyo sikiramu kubuusabuusa. Bwe baba babongereze wamu, kubanga ekyagambisiza nti bayongezaako abasayansi gwe tokimanyi kati nze nakitegedde. Abasomesa ba sayansi batono nnyo. Anti nkugambye 97 ku 100 kubeerako 5 be basobola okusomesa sayansi okusoma essomo lya zino baliyita IQ ya sayansi ebezitoba kati abasomesa ba sayansi batono nnyo era bagattagatta abantu bangi kati webongezaako abo bokka baba bakikoze eki bakimaze batono nnyo kuba ati kakati yayagala kwekwasa nti sayansi yewo omugaso si kyekyo ne ati wa mugaso nnyo mu ggwanga wano. Okiwulira ebbanga Museveni lyafugidde tulabye bannasayansi nga bayimirira ku lw'eggwanga ku COVID wokka. Naye
ye waba yategeera nti abasayansi babategeera bokka lwaki mu kulonda wa prime minister alonda bannabbanja badokita we bali bajjudde ayinza okuba nabbanja wa science oyonoonya emboozi kakati Duncan nze nsaba Katonda era nkunga ne bannayuganda bonna okubeera wamu n'abasomesa kubanga enda kubuulira Duncan omusomesa atasanyuse tasobola kuwa mwana kituufu kamala okubuulira tugamba nnyo nti UP etesomesa yali badde esomesa naye oli abanja emyezi 5 aze mu kibiina asomesa omwana gwasomesa naye nyini services z'okusomera tezituuse okiwulira kakati omuntu asomeseza munnaku ekola ki esembayo saate kasakitako katono nnyo okalongoosa Duncan ngo yagala okuba omuntu eyakyawa eggwanga alyonoona mu bintu bino ebyo asooka n'alyonoona mu byobulamu n'alyonoona mu byenjigiriza okiwulira onono kyaliko kyennyini alyonoona mu byobulamu ebyenjigiriza n'abadde bakyalinawo akaaganya akafootodde kuba n'amateeka go tegakyaweebwa kitiibwa okiwulira kati okuba kakati abantu abadde balina akaaganya nti wennaasoma bwe naakola bwe nti nze mpagira nesse kubagira yenna akeedimo k'abasomesa era bwe bakamaliriza gavumenti etuule bakkaanye bagende ku mmeeza ebongeze ssente tutambulirwamu nabo akeedimo k'abasomesa akakutte wansi ne waggulu muganda wange Davicom President Museveni agamba atagenda ku ssomero bafunemu omusomesa omulala okyogerako kimugana ensonga z'abasomesa nga sinazigendako nja kusooka kwebaza abantu b'emitiyana bali mu ssanyu jjereere eri Joyce baagala omubaka waabwe oli ayadde anyumyamu bunyumya n'abakoba bagaa nti abantu alina besi bakoba esibi oli yadde anyumyamu bunyumya era essanyu eriri emitiyana banaabakoba balina omumanya nti bikyenvu byabwe emitiyana babigoba so kati nga tudda ku nsonga y'abasomesa Duncan waliwo ebintu ebyennyamiza muganda Mayaye ekigambo kyayogedde awo waliwo ebintu ebyennyamiza mu Uganda President Museveni oba omanyi musirikale kalalisa okulaga kala z'entuufu omukulembeze omutuufu kubanga omusomesa nze ndowooza yeemu ku mpagi mu ggwanga zitwenyumirizaamu era ezireetawo kuba n'omukulembeze mwenyininyini ndoza bamusomesaako baye teyasoma abamusomesa si be bano oba baaliko ndowooza bali baali babbulu oba baafa tebaliiwo kubanga kyewuunyisa nti omukulembeze w'eggwanga afuga eggwanga eyandibadde agamba nti bannanga abasomesa obuzibu buvudde ku ki n'ogamba nti gwe tutasanga mu kiraasi ng'asomesa mulimu ebintu genge nti abyewuunyisa naye mpulira ennaku y'amaanyi ku baganda baffe abo ku bannyinaffe abeewaayo bo ne bakeera omanyi Duncan omusomesa akeera ssaawa 12 basula bubi balya bubi kyokka alina omusaala mufu essaawa yayo n'omukulembeze w'eggwanga omulamba n'ofumya miliyoni 8 n'ozuwa omubaka wa paliamenti gw'osasula essente nnyingi ng'era ndabira ddala olwanirira muntu wa wansi ow'ekitiibwa Nabbanja prime minister we watuuka eyo weerabira tugaye kati tokyajjukira bwerabire nti wakubako amasimu ku leediyo tokyabimanya ebyo byonna nga wokoledde abantu bayiza oyo omukazi yasinza okukolera abantu babakoledde abeeyo abantu babakoledde nga wokoledde abantu bo wafuuka minisita wa ggwanga lyonna mbadde nsaba n'abasomesa abo bawulirize nga muganda wange bawage nti wooli awo waliwo eyaliwo ate kiri musa President Museveni ono musajja ono muzibu nnyo munnanga ebifo byonna ebyolaba ebitunuulirwa ennyo abiteekamu baana baganda mu bufunze kati gwe n'oyonoona ne bagamba nti Nabbanja yatakoze bubi mbadde nkusaba mukwano Nabbanja prime minister wa Uganda ne Buganda okutwaliza awamu ensonga y'abasomesa gitunulemu watusindikira n'emitwalo 10 nze nazifuna nezaava bweru
ate ziri guni yazituwa Shapiro Alpha Naluga zina zifuna nti 10 Alpha Naluga lyampa kyoko ndiza yagenda wa Naluga nazitudde anti nabbanja yasindikira Naluga n'atuwa kati mbadde nsaba zaliza Naluga mbadde muna David otyobola abantu kakati ati ye mune yalaba kati tusana sente omukyala prime minister oyo yatulumirwa n'atuwa mbadde nsaba abasomesa bano beba kusomesa singa tebali basomesa esawa twali prime minister singa tebali basomesa esawa twali badde MPI eyesimbawo bannanga basomesa numba we mukiti bomwaka faananyi nabbanjanga mutabani wo ye musomesa kubagambye agenda asomese ku mpaka talidde kati boboza abasomesa nga akuba omwana okumufiirako obufiizi kuba ayingira mu kibiina nga alina obusungu byasomesa tebiriyo kugamba ddanga waliwo program oba omulamu oguyinza okujja nolanga twetaaga okuteeseeko ate nga toyagala kugubuuka ng'olina okuguteesaako naye nze kyemmanyi mukama akyatuwadde obulamu akyatwetaaga era mmanyi olunaku lugenda kukya Museveni agenti mutuufu mbakooye mbavuddeko ajja kugenda naye abaka parliament Honorable Kayemba tabaka Seginya taliwo musibe bye bitunga bino yaddasobola okulwanira ababaka ba parliament eneesooka mu kitwale nti nkulu abasomesa be bagamba okukwata mwe muli baganda bammwe mwe muli ababasomesa mu kitwale nti ensonga nkulu ebyo byange embeera ogiwulira ensonga zonna bwe zitambula yo omukulembeze agamba abasomesa bawandiika abapya kakati omanyi Duncan ensonga nga zino ezikwata ku buli munnayuganda ezitaliiko nti ono wa NRM ono wa FDC ono wa NUP buli muntu azunya ne tuseka n'okuseka nga tulaba tulinga abali mu kazannyo kuzannya mu buzanyi muganda wange nambe mwa ine ensonga zayogeddeko ezibadde ziwerako naye kanzikatirize kuzimu kwezo then nkubulireko n'ekirala ekibiina ekifuga abasomesa bakiyita UNATU naye ekibiina kyali kigatta abasomesa bonna aba science n'aba art nenge enkola ya mwami Museveni bweri naya gye bayita divide and rule oba bagabanyeemu obafuge n'amakinga sure nti aba science engeri gye bali abatono n'abawula kuba art otegedde enkola ye tayagala kulaba abantu nga bakitole ekibiina kino kyamulwanyisa nnyo olw'okuba nti kyali kyegassa abasomesa aba art n'abaki n'aba science kakati n'anoonya engeri gy'ayawulamu abantu bano asobole okutwala ng'abafuga kati beeyawulamu era njagala kubuulira muganda wange mabegako waliwo okwekalakasa kwali kungi nnyo mu basomesa nga tukyali kubasomesa ate ne wabayo n'abasawo bino byenjagala okugamba Duncan saagala tunule nnyo ng'abasomesa nga bokka kino kiri mu kunyuga bannayuganda bonna kubanga njagala Duncan okkirize nti embeera gye tulimu bagiyita standards of living oba omuntu obulamu bwatambuliramu ebintu bye tukozesa n'obulamu bwa bulijjo abasajja bakeerokera ku macho tuwa waliwo kye bayita bakiyita sente omuntu zalina okutandikibwako okufuna ng'omunnayuganda omusaala sente ezo zaabula ontegedde kakati ebintu birinnye nnyo omwana akyava ku university n'afuna degree ng'afuna emitwalo 3 otegedde akolera telecom company afuna emitwalo 4 ng'alina degree ali mu mawulire yasoma journalism n'asoma emyaka gy'asomye n'ajja n'akola ewantu afuna emitwalo 4 oba 5 ontegedde kati golooza obulamu agenda butambuza ta sagala nnyo tunulye basomesa bokka bannange we tuli eggwanga lyadobonkana kati bano bannaffe bakozesa enkola eno bwabaawo bano bategeera byakwekalakasa otegedde bwabaawo yeekalakasa oyo gwe bakola ki gwe bawuliriza ate kasaabaamu omuntu ow'amaanyi gwe bagambye nti waliwo ayingiddewo bo nga bakola ki bayingirawo kakati njagala kuwa example Duncan science mwa Museveni yamwogerako nnyo mu covid era weyasinga omufu okasingirako nayogera ebintu bingi era awo njagala kubuulira mu covid abasajja ababba ssente nnyingi nnyo olira mwe mwali omukyala mu ssenero eyabuzaabuza biliyo essuka 31 natuuka n'okugula emmese nga buli mmese ya bukadde 8 olira naye nga emmese zino bagamba bazitwala mu laboratory bagala zitestingako bakole eddagala lya covid
owulira naye njagala kubuulira nti eddagala lya covid okutuuka kano Uganda tefulumyanga yadde akalinga kapiritoni otegedde naye nga ssente ezo nkugambye mu senero baali bamunoonyerezaako nga yabuuza biliyoni sukka mu 31 ezo mmese bagamba yagula emmese oba zaali 8 naye nga zikosinga miliyoni nga 4 okusoba emmese ontegedde ebigambo bino naye ekigendererwa kyali ki ekigendererwa kyali kyakuyamba bannayuganda ne bafuna eddagala lya covid wabula ekigendererwa kyali nti wabaawo embeera yonna mu gavumenti ya Uganda eyisaawo ssente wabaawo babeneficiary abaganyirwamu kati nekino ekintu kyetulimu ekyabasomesa sigamba mbu nno waliwo bagenda kufokasinga nnyo ku basawo ku bantu abasoma science naye waliwo abaagala okubba ssente ontegedde akabondo k'abantu abamu bo nga bagenda okuyisizaawo ssente n'okwegaggawaza naye ng'ebigendero bya bannayuganda bannaganda agamba bannange ffenna tuli bakozi tukolera gavumenti eno tuli babiba musolo lwaki abantu tebafuna ssente zijja mu standards of living Uganda zeerimu David wuno asomesa omwana leero omwana ku makya agenda kubakeera nga yinjiniya ng'akolera ki ng'alina bw'akola gwe omanyi kitegeeza omwana omuwere n'afuna diguli n'asoma emyaka 5 oba 4 n'avaayo ng'afuna emitwalo 6 Duncan obulamu bw'abantu bayingamu njagala ko Duncan nkubuulira omuntu ng'ofuna miliyoni wano mu Uganda ng'omusaala tosobola kwebeezaawo ontegedde so njagala kuzika nga vaagulu nga ntegeeza bannayuganda bonna focus eno saagala abantu batuliye musomesa yekka bannayuganda bonna kubanga ebyabasomesa baganda bange bonna babyogeddeko naye njagala bannayuganda bategeere nti standards of living ze tulimu zezeekalakasa abantu obulamu abantu bwe balimu omuntu atunye omusaala gwafuna emirimu gyakola owulira nga tasobola kumalako n'omusaala gwakola ki so bannayuganda bonna baveeyo gavumenti tugigambe oba tuteekewo embeera gavumenti erina okuteekawo ssente omukozi asookerwako z'alina okufuna n'abantu ne basengekera omusaala mu mbeera entuufu si byabasomesa byokka kubanga wano we tugenda otegedde Duncan wano we tugenda abagundi abasomesa bakyekalakasa naye n'abasawo tebannakola ki tebannabamaliriza bakyekalakasa so mwai Museveni twagala ategeere nti bannayuganda si basiru embeera gye tulimu eggwanga liri mu bunkenke naye ka twebuuze ki ekiddako nga munnayuganda twakava mu basomesa basawo beekalakaasa abasomesa beekalakaasa gwe osuubira omuntu omulwadde ali ku buzibu abaana baffe abasoma bali ku buzibu gwe pulezidenti w'eggwanga ne banna akabondo kammwe temufuddeeyo gwe olowooza ki ekiddako Pulezidenti Museveni alekeraawo okusalawo ebintu mu busungu Pulezidenti Museveni kamujjukize wano yasalawo ebintu mu busungu waliwo ekibiina ono alirobanga akimanya erinnya lyakyo nkyerabidde kyali kigabirira abantu obuyambi ekibiina ekyo nga kyekireeta ssente nekigenda nga kiwa ebibiina ebyo byolaba bigaba obuki obuyambi Pulezidenti Museveni ava eri mu busungu n'akiggala bwe yakiggala olwoba ssente baali bateeka mu bibiina ssente bateeka mu abantu abakoze bugurupu obuyamba abaana ekyo n'akiggala okumala emyaka emeka 2 eggwanga obwavu ne bujja mu ggwanga naye nga ye yakola kiri ekibiina ekyo kyali kigabirira abantu obuyambi n'akiggala mu busungu simanyi kiwa people power ssente simanyi kiwa abaani ne bakiggalawo mangu awo ne bakiggala eggwanga ne ligenda mu bwavu kubanga essente ezo zaali zijja mu bantu kati lwasalawo ebintu mu busungu biwunzika biddidde abantu era nga bw'ogambye nti katukole ki kye tulina okukola kusala magezi tumanye nti tufuna obukulembeze obutuufu si mu lutalo wabula nga tuyita mu mbeera eteekeddwa okugoberera magezi kiki ge tusaze bannayuganda okusigala nga buli muntu yeeyagalira mu nsi n'anyumirwa ne tuva mu bintu by'okwekalakaasa ebintu ebyokulowooza nti abamu beerowoozaako nga bo famire zaabwe na mikono na ŋŋanda okusinga ate abantu bakozesa Duncan omanyi lwaki amawanga gali ga first world countries gatuula ne gateekawo n'etteeka erigamba nti omuyeekera yenna awamba eggwanga basooka kumwekenneenya n'omuggyako obuyambi kubanga bakimanyi omuyeekera ebiseera ebisinga obungi asigala era muyeekera omuntu atalondeddwa bantu ng'era akimanyi nti balina kye bamugasa tasobola nabbakolera kyamakulu naye nze Duncan ng'olina muganda wo
akubuuza nsome ki kuba kati nze akubuulira nze taata wange yali musomesa yasomesa ndowooza ku levo zonna okiwulira natuuka n'okubeera nga lekikyale Makerere naye yasomesa mu TTC yasomesa mu zonna levels ezaaliwo yasomesaako naye nze kamala okubuulira olwaleero mu Uganda wano muganda wano amala kugaa nti ngenda kusoma busomesa oyinza muga taata wana byakusoma naye taata wange we yabeerera omusomesa mu kusomesa kwe ku kyalo kwe twali nga yeyebuuzibwako ye mugezi kati olwaleero omusomesa bababulanga aba yasoma naye nga abalibwanga misomo gyalema kubanga tayina na kyabuyigirize oba ekifaananyi kiraga nti omusajja ono mukugu era yenfaanana gyakola ki gyafaananamu nabaddeko kusomera eruweero nantunulira ticha embeera gyalimu nempulira ennaku nga yagala kukola ki kunzita nemugamba aye ticha nemubuuza osomesa kibiina ki nanga ku level zonna ku A-level nanga from O-level to A-level nemutunulira nengamba Katonda wange naye nga abasomesa abo abakoze ki wabatadde nze mbadde nsaba era nga nkunga n'abantu bana Uganda bonna kuba Museveni takyakyusa agogo ge mazima fe tulina okwolwanako ne tumuggyako ne tuteekako omuntu alitereeza bino ebintu kubanga ye yalemala waddira omuntu ataasoma n'ensoma ye tetegeerekeddwa diguli bazimusanza bakanga atudde baga ate Minister of Education tokubyewo nnyawo oba okyasuubira ki ekirala tokubyewo anti ngenda kubuulira Duncan Kisingo Sumbwa Uganda kwe kuteeka abantu mu bifo ng'abantu abo si bakuguba bifo ebyo otegera kibonyabonya Uganda kakati abantu noddira omuntu w'embalala n'omulonda abeere minisita w'Ekalamoja Ekalamoja yo tewali bantu Deviko magezi tegetusa the president Museveni kikyayinza okukolera abantu tusobole okubanga muli muntu yeyagala president chance ayinemu yokka ye mwennyini kuva ku bukulembeze ebisigadde byonna bijja omanyi ekikaju sika kirwala na mujinga kitandikira waggulu eri ekikka wansi mpola mpola kati president Museveni service tezituuka mu bantu kubanga ye yavuga buli kimu era president Museveni buli ekigenda maaso aba akimanyi kubanga yatula n'agamba ngate makindi awo nonze RDC waawo ye muzeeyi abakulembere n'agamba entuŋŋamo nonze RDC waayo ye Lwabituuti abakulembere n'agamba prime minister nonze Nabbanja n'agamba security nonze gundi buli kimu akimanyi era kyovula kuma akimanyi yamanya nti ffe tetusobola kugula mukyere tusobola kulya muwogo n'agamba mulye muwogo buli kimu akimanyi twakigenda mu maaso omukomezi wange takimanyi wano bagamba emyaka ndowooza nga 10 mabegakaawo waliwo omusajja yali Luweero eyo yalwana mbu ne president Museveni yalwanya Museveni n'amubula n'ayita ab'amawulire n'agamba olwaleero njagala president yali ajja yeerabira amasasi ewange n'ebyambalo by'amagye omwana essaawa zagenda okwera 2 nga yakwatiddwa dda baga nti oyina emmundu maama bakunoonya kati buli kimu ekigenda mu maaso omukulembeze akyo wabula akimanyi nti wana abakuumanga muli emigaati mujja kubeera bulungi mu mulwanyise kekyova olaba nti ayagala nga tuli mu mbeera mbi kubera chance gyalina eriemu yokka kuva ku ntebe n'ebintu kyakabirenyisa kukwavuwaza bantu basobole atwavuwaza 10 yatwavuwaza dda Alfaruku mbadde nkugamba wali nti ekintu ekisinga okuba ekikulu nga tukyali mu mbeera etambula ndowooza buli munnayuganda yabadde afuna kibayita minimum wage kyembadde ngezako okugamba wali omusaala ogugerekebwa ku buli muntu omukozi ogusooka ontegedde era anti wuliriza bino byenkugamba byebikolebwa mu nsi zonna kubanga njagala kuwulya David tube tulini wano anti olwaleero abasomesa tola nti bali mu kwekalakasa enkyo ogenda kulaba enjini yabeekalaki bebeekalakasa olulala ojja kulaba abalala abatakisi nabo beekalakasa ojja kulaba abalala nga beekalakasa kakati mu ggwanga lyonna nga likula oba mu mbeera ey'okukola emirimu emituufu
oteekawo standards z'omusaala abantu gwe bakola ki gwe bakufuna asobola bata kikola naye tumuwa amagezi kyeyali badde akola ki ekyali badde kikolebwa ekyokubiri ku myaka President Museveni gy'afudde Uganda eno bw'osuubira mu myaka gino gye tugendamu emyaka 4 mwana alowooza ku Munnayuganda nti yeetaaga okufa anti Duncan bino bye twogera buno obutambi bujja kulikodingibwa Museveni ne bwana bimulemye n'abaliddewo balirabira ku ekyo ne bamanyi ebyokukola so twogera information eno nti abantu n'omulala ne bw'aba aliddawo asobola okugaba abasajja b'emboozi mu kati bakola ki bakyogera era kantitwale mu maaso yesebo mu mbeera eno gye tulimu President Museveni ng'omuntu nga twakava mu COVID abantu baava ebintu birinnye ate wajja abantu ate ku mirimu gye beetondeddewo ate era abazi gwe olaba ku myaka gino gy'asigazza wano asobola okuba nga ateekerateekera Munnayuganda okweyagalira mu nsi ye Duncan tukkiriza omukulu ne gavumenti y'ebintu bingi biganye otegedde ebintu biganye naye tuleeta suggestions zetugamba nti singa ekibaajo kigoleberebwa nga Besigye bwekera ku makyanamuga omukulu abantu obakutta amataayi obakutta empale eziizi z'obukondo omusolo kola ki ekimala kimala naye tunulamu ndowooza mu mutima n'afuna ewalala gy'aguyisiza naye nga gunakoze eki agugyewo so njagala kugamba Duncan ensi ziri ze twegomba ezaakulaakulana dda bye zikola abantu abakola emirimu gyonna egya professionals baba balina kye bayita minimum wage kakati ekyokulala bano abasajja bino ebyenjigiriza tebibaluma ebyenjigiriza tebibaluma kubanga abaana baabwe tebasomera wano abaana baabwe basomera mu international schools gana amasomero agaffe aga UPE n'ebirala USE tebasomeramu kakati ffe batulesaawo bagamba mukama n'ayamba mukama bw'ali erowooza alikola ki alituyamba so embeera nze gye naali wadde abantu bonna bannayuganda ono mwami Museveni ategeera kintu kimu kuvaayo kwekola ki kwekalakaasa era atavaayo kwogera ddoboozi lya mwanga mwami Museveni tamuwulira yabeera ali ng'anywa kyayuwe nakwebaka mu buliri nakumukuuma n'abantu be kakati bannayuganda mwekunge abantu bonna buli mutendera gwonna ogw'enjawulo abakozi ba professionals mwami Museveni ategeera kiri mu kimu mwekunge bakyuse mu mbeera ate ababaka ba parliament kino kibabulya Duncan njagala kubulirako ekisembayo bano ababaka parliament wala abali mu parliament abo abasajja abasiba amatayi abali mu kulya ssente za munnayuganda ez'omuwa omusolo bannayuganda beekubira dde omulanga n'abasawo n'abaki lwaki temuleeta etteeka lye babiyita minimum wage abaka ba parliament boolaba basiba amasuuti n'amatayi basirika ne bamira omukka so ebintu byebamba bannayuganda twagala tulabe nabagaba ne babeera babaka 10 ng'ensonga bagireese twagala tuddebeko ku pulo ya parliament bintu bingi ebidobonkanye mu Uganda nga parliament yetunula saawa zino munnayuganda nga bw'ogambye tulina kera kumakya munnayuganda n'ofuna omukeeka afunye omusaalo netusaala netusabira ensi yaffe kuba yo weeraga wazibu nnyo tugenda tutuuka nga omuntu takyasobola kwetuusaako girita nusu 2 kubanga ennyingiza ntono enfulumya nnyingi wano mu Uganda we wali ng'osobola osasula omusolo emirundi 3 ku kintu kimu oyinza okusala enjala n'olwekyo n'ababodaboda mweteeketeeke kuba nina we nabadde n'empulira nga bagamba omwezi ogujja muyinza obutabeeramu mu Kampala naye njagala omanye nti abodaboda bawera akakadde kati gwe manya nti abantu abagenda kuddawa kyokka ekinnuma pikipiki zino ziyingira abantu mulaba aye ne muzijjako n'omusolo naye munnayuganda wa bodaboda gwogenda ogoba mu kibuga omutegekedde ki era omuteeketekedde kuddawa kyeki kyetugende nti mulumya abantu obwavu mwekuumire mu buyinza banyinaffe nno ba house manager bangaye nti woba osindika kakadde Uganda bakusala emitwalo egikunukiriza mu 2 ng'osindika bakadaama ng'osindika emiliyoni e Uganda bakusala sente zigenda mu mitwalo 2 naye ng'omwana oyo akolera emiliyoni 1 nembuuza gavumenti gye tuliko lwaki temutugambira dda nti Uganda mwagifuula famire ekyo nakyo ne kiggwa tumanyi tuli mu nnyumba tuli mu ddiiro tuzannya ensonga endala gye tugenda okwogerako waliwo ensonga ya NOP omukulu Kibalama agamba ayagala kweddiza kibiina kye
abakakiiko bagamba ekibiina kya mukulu Robert Kyagulanyi bye mukulembeze waakyo kwe kusiganga n'omuguwa ogubadde mu wiiki eno embeera yonna emberebeze ekyali awo mukulu yagamba ekibiina kyange byenaba kikoleramu obidobonkanyiza tekikyalina makulu na kigenderero. Ne mbuuza mukulu Kibalama, mukulu taata gwe ekibiina wali okiwadde kusuubula bumasu kusuubula ngoye oba byabufuzi nga bakyusizza bali mukoleramu birala? Ensonga kanitandike n'omukulu Ali Farouk. Ensonga y'ekibiina kya Nuupu Mwai Museveni ne banne yayogera ebigambo bino. Yagamba bwe tunatuuka mu mwaka gw'2022 alina okufuuba nnyo okulaba nti mu ggwanga lino temuli opposition. Era njagala bannayuganda bajjukire bulungi Mwami Kibalama bawaaba omusango mu kkooti nga bajulira nga bagamba ekibiina kyabwe kyagamba ekibiina kyabwe kyabagibwako mu butali bumativu ne kitwalibwa abantu era bye bakkaanyaako byabalemerera tebabituukiriza. Mwami Kibalama yali mu kkooti ne bamubuuza, Mwami Sseggolo yamubuuza ebibuuzo bino. Yamugamba, Mwami Kibalama okujja mu kkooti wano ovudde wa? Agamba ngenza okukeera ku makya nga ndi eyo. Yayogera emu ku bitundu eyo waggulu mu gundi mu Northern Region oba Mbale. Namugamba ngenza okutunula ng'abandiko bajasi ba Semwayi, SFC n'ebirala. Era n'agamba mbadde sirina ddembe lyange kweyogerako byenkola ki byenjagala. Ekyo kyokka kyali kimala okutegeeza interest we yali n'abaali batutte Mwami Kibalama n'omusanga abaali baguleeta mu kkooti okubanga basuuza Nuupu ekibiina kye yali omaze okutegeeragali Mwami Kibalama. Mwami Kibalama twamulako mu scenarios nnyingi ng'ayogera ebigambo ebitakwatagana era ng'agamba bannayuganda yali kuki ku bunkenke, abantu be famire n'ebirala biri ku bunkenke. Okitegedde? So omuntu yakera ku makya n'alujesalinga ekibiina n'akera ku makya n'abagamba ali mu kutya olw'ensonga bweti ne bweti, naye nga okutya kwe yali yayogera yali tagamba nti okutya kuyina kuba Mwami Kyagulanyi yakozesa ekibiina, wabula ng'agamba okutya akuyina intimidation eriva eri state ne gavumenti ya Mwami Museveni. So ebbanga teriyiseewo lingi ne tutandika okulaba ebintu ebifaanana bwe biti, era issues zibadde zijja zibaawo nga bakaayana wano bagamba kino ekibiina baakiwaayo mu butongole ne minutes zaaliwo nga zikonfaminga Mwami Kibalama ekibiina kikutte n'akiwa Mwami Kyagulanyi n'abakulembeze abalala, naye Mwami Kibalama n'asigala omu ku executive member oba gye bayita neeke abasalawo ku ntikka abo waggulu. Ntegedde? Kati bw'ovaayo n'otandika okwogera ebigambo ebitakwatagana nga ne mateeka gakakasa nti ekibiina wakiwayo mu butongole oba oyina ekizibu, waliwo ebintu ebiba bigenda mu maaso ebitiŋŋana. So ffe tugamba Mwami Kibalama tumusaba abeere ng'omusajja omukulu. Wuliriza ebigambo byange. Kituufu bali mu mukozesa kye bayita behind closed doors, naye twagala abeere ng'omusajja omukulu. Tugambe nti Mwami Kibalama wafiiririra ensi yo, otegedde, mu buluŋŋamu n'obwerufu, kubanga bagamba amazima gali bafuula abaki ab'eddembe. Mwami Kibalama emyaka gy'olina gyegyo, njagala eggwanga lino likobereko ng'omusajja omuzira, otegedde, kubanga ne bw'onaakola otya ne bw'onaakola otya bw'oba wakufeera ojja kukola ki? Ojja kufa. So kati bodda mu bantu n'otandika okukiyitana ku myaka gy'olina enkaaga n'okusoba n'otandika okukolakola ebintu ebibuzaabuza nga bannayuganda bakulaba oli ku Guinness. Omukyalo omu yatuuze n'okugamba, wuliriza Duncan, omukyalo omu yatuuse n'okugamba naye oba Mwami Kibalama anywa ki? Ontegedde? Bu Guinness bwe tutera okulaba ku mmeeza ntugamba oba ebigambo bino yabyogedde atamidde. So Mwami Kibalama ekibiina kino wakiwaayo mu butongole, naye state bw'eba ekkozesa okusobola okunafuya ekibiina eky'opposition eky'amaanyi ekiriwo kati mu ggwanga, sebo tulowooza nti kewakutte kafuba bannayuganda bakulaba ate ekibiina bino bikubuulira gwakwasa ekibiina bukeera ku makya ekibiina nga kimuvuddeko bannayuganda bamuwa obwesigwa
bajja kusigala bali mabegawe kibina mu kikwate bulungi mulya sente muli abali ebikola owa kakati Deviko mukulu Kibalama agamba yagala ekibiina ki bakimuwe ate nga yakibawa ate oba yakibawa asaba kyaki mbuyo yatose kyangala ekibiina tekitambula edda nawuliranga bagamba mbusimanyi butabikaali ekkomera lyalinga lyabaki lyabalalu kati balinda kyokumutwala Kibalama mulalu bamufosinga okuwaayo ekibiina tewali mpapula zakolebwa mu Kibalama ano agreement ezatuukibwako oba lwakasente ke yasigala abanjayo kubanga mwami Kibalama oba tobanja oli mulalu era takutwala butabika okujjako oba obanja ku bintu bibiri bakuwe sente zo bakuwe ekibiina kyo bakoleko kimu nawe ekitali ekyo mukulu Kibalama eggwanga ndiri kyayagala nnyo kaliyo kayitiridde ate abantu balina ebizibu bingi omuntu alina stress z'abaana alina stress z'amazzi landiroodi omulimo kakati wawulira nga ate otandise kaliyoki mwami Kibalama kaliyoki oyinza okufundikira nga firimu ogizanye neetaggwa bulungi aye n'ekirala nze ndowooza omukulu eryasooka kutaliiwo balooya ba Nuupu tebaliiwo gyemisango gyebagenda okusinga okukolako gino egyabwa mu Kibalama si ono gwe bakunya ebibuuzo mu kkooti n'atuuyana hani kati agenda kuddayo akali amaggwa Seggona yamwocha ebibuuzo byembadde nkunyonnyola n'atuyanira mu kkooti naye ayinza obutamwocha kuba emiliyoni ana zikyabasumbu omutu tebazizizaayo bo ana nekitya baziridde kibakoze kibi kakati okujjako omukulu ono manya ebintu byobufuzi bino kivuga nti ebiseera ebisinga neebuuza nnyo ku muganda wange oyo bayabigoberera ennyo wotunulira mwami Kibalama wagamba nti yakera kumate n'awaayo ekibiina nga tebamukase ne batuuka ku ntegeeregana n'agamba omukulu Kyagulanyi Ssentamu nti ekibiina kiikyo n'empola n'azimuwa kaakati ate ye muntu y'omu yaavaayo n'agamba nti njagala kibiina kye abantu nno bajja kutuuka okwekyawa oba omukulu ono abeerawa kubanga yagamba luli nti bamuwamba ng'olwadde agamba n'omuleeta mu kkooti naye ndowooza kakati ate wali amuwambye bayinza okubeera bamuwambira ddala okuva olwo kati bamukubidde essimu bamuwambidde ku ssimu daakati waliwo ebintu ebisinga ng'otegera kwesalirawo ng'omuntu kubanga nze nzikiriza mu bulamu bwange ti entuuko yange Katonda yagimanyi gwe tomanyi entuuko yange kyova olaba nasalawo nze wemba nga ndi wakufa ntya naye nga wetwogera ku muhoozi otya owaayo ate omuntu agamba yakuba abantu ku paliamenti nze simuzanyiso era kyova nasalawo ndi ttiimu ye twamuleese weebyo tegera okusalawo mu bulamu bwaffe n'ogamba nti ekimala kimala kubanga mwami Kibalama koyagale koogaane tukyayinza kuwangala myaka mirala 6 nga wagamba nti bakukuba era gyoko mugenda ng'okulakula emigo gigenda kuttuka nandowooza mukulu Kibalama n'ekibiina kya Nuupu mutuule ku mmeeza wabanga aliwo ekyasoba tusooke mukitereeze kubanga mugenda kuva ku kino mudde ku kino kati essaawa yaani bajja kubayita mu kkooti Seggona yani badde ateesereza abantu be ate addemu ono Gasiya kuba kati ono Gasiya mwereera ali awo kumalira abantu Budde nga ereetaani nga baagala kuyisaawo kyabasomesa mwami Kibalama talina maanyi gayinza kubika ate ekyabasomesa kyolwedde ketukyogeddeko wano abo bagenda kubongeza omusaala ye bukimu kya diversion hakati ekyabasomesa buli kintu kyetwogerako wano kikolebwa twayogera ku gundi weeka wempi bakeera kuvaayo munnange programu eno abantu bagiraba kuba abasinga bagirabira mu kisenge kyabwe nga basirise kati batya okuba ne bagamba abaani abo abampabula kuba ntekira nti bagiraba waliwo n'omukulu omwono yagamba mbu waliwo atalina byakkola banzizeeko twebuuza ate ye alina ebyokukola dde atulabira ki ye nga ate alina ebyokukola kuba programu eno etwala obudde buwanvu omuntu w'otuulira essaawa naawe ebyokukola
ngalo twagala bwakazingo jjeko bafane fagane tufe tubalaba tubagala ku mutima nawe twalina byakola bwana gundi naye mwami Kibalama mbadde nkusaba munnange eggwanga lina ebizibu bingi obusente bwe bakuwa ku nsi twajja tuli bwereere tugala tuli bwereere ate nno obusiraamu sonyiwa mwami Kibalama ye musiraamu wabanga oli musiraamu bakunyiga engalo genda oli mukalu bwekkalu n'obobbye ebiso bagikuggyako mbadde nkusaba mwami Kibalama kalyo kisooka omuveeko eggwanga lina ebizibu bingi mukulu Kibalama anisoose n'otwesonyiwamukko netudda ku nsonga z'abasawo abasomesa wamu ne bannyinaffe ba house manager bebasala essente nnyingi nga baweereza bannayuganda ssente banga batereka ssente zaabwe muganda wa omanyi 2019 Kibalama yakwata ekibiina n'akiguza Bob Wine naye bamumalayo n'akibaguza niyo ababanja bamumalayo era empapula zonna ezikyusa obwannannyini ku kibiina twalina balooya abakugu abazisayininga ne bazeekenneenya ne bazisayininga ne Kibalama n'asayininga bulungi ne banne byali nabo kuki mu kusooka okuwaaba ababiri bawaaba ne bagamba Kibalama yabatundako ekibiina obajjukira kaakati munayo balina bwannannyini kati oluvannyuma Kibalama akomyewo agamba nti bano eri yali NURP nga asigazaamu omugabo ate bano ne bajjamu R ne bagifula NUP owulira kati bannayuganda bakooya abantu abo mu Lungereza confusion mongers ababeera nga babuzaabuza abantu naye nga abantu bategeera kituufu mulamu akikuba kola ki kubanga Kibalama olugira nti nkayanira ekibiina olugira nti bampamba olugira banjogereza ku nnyondo olugira nti bakoze batya kati abantu abo nga bakibalama ense bakoze eki Kibalama ku nsi kuno talina bwe yali amanyiddwa so nga ate ekibiina ekyo yali yakiregisteringa dda oluvannyuma lw'okulemesa people power okugiregisteringa nga babalamu baali bonna bagiregisterinze mu mannya gonna ag'enjawulo ne bagenda ne bagula ekibiina ekiriregistered kye bawandisa nga kya byabufuzi ku Kibalama ne bamuwa essente ze zonna era munne Kamalo babuulira nga tuvudde ku bino ebikadde Electoral Commission yawandiikidde Kibalama egundi ega bo bamanye ekibiina kitya nuupu eyekamwocha era omukulembeze wayo ani Kyagulanyi kakati biro bya Kibalama awo yabadde mu Kaliyoki era Kaliyoki yakoze eki yawedde kubanga we bafunye ebbaluwa beekenneenyeza bo omwogezi w'Electoral Commission yavuddeyo n'akyogerako naye olwaleero n'atali Kibalama yekka waliwo abantu bangi ababuzaabuza bannayuganda nga bannayuganda olumu babeera mu bulumi nga waliwo ensonga endala ezaaliyogeddwako ate ez'omuzinzi ez'omugaso ne baleeta ebintu ebitategeerekeka nkayanira kibiina nkola n'amawulire gonna ne gabeera ku ebyo ne gabyesebako okiwulira so kati Duncan tuyina ensonga eziruma abantu ensonga ezitudde abantu mitima abantu basasula school fees zaabwe nga bewoze mu mabanka abaana tebasoma basomesa beediima okiwulira kyenkugamba ensonga ezaali soosowaziddwa tebazisoosowaza ne balyoka baleeta amawulire tengeri gye bafuga ne zi TV zonna amawulire agabuzaabuza abantu agayinza obbajja ne ku miramwa abantu badde ku kibiina kyani kakati olwaleero ekibiina kya nuupu oba Kibalama akitwala oba takitutte aba supporters of nuupu ne baba tebalina kibiina nga tuli mu kisinde kiri kya people power era bakola ki ne baba eky'NRM okiwulira n'obawa ekyanalemu ne bagamba kati bakitumye NRM era tukitereeza kakati Kibalama yajja kulaba ekibiina ekyo yalwa nakyo kyalina amaanyi fe abafuula kiri kye kiva era ffe Kibalama wagamba nti akitutte nga tukireka ffe ne tugamba nti omuntu waffe tumuwagira independent tujja kusobola kubanga ffe tetwagala kibiina ffe twagala kujjako mwemalira okay kakati olwaleero Uganda bwe tutambula bwe tutyo nga tutambuliza n'abantu bakibalama abatubuzaabuza era nze mwami Kibalama oyo musajja mukulu ali myaka 60 n'okusoba naye omuntu bw'akula ayina okuba ekyokulabirako eri abantu abalala naye abazungu balina ke bagamba nti full at 40 is full forever amagezi omuntu wasukka emyaka 4 ng'olaba akyakola ebintu eby'ekisiru
ogamba nti era mbutuufu ye aliba musiru ebbanga lyonna kati Kibalama yalibadde asirise manyi Kibalama ayinamu opika ebbali era kyova olaba ne amawulire gonna gamuwa nnyo obudde na buli ku TV nekikola ki nekiyita kitegeeza waliwo okuseesaamu ki ebbali naye ebyo byonna tebijja kukola ffe twajja tumaliridde kujja ku gavumenti kale mukulu mawa ye Kibalama agamba ekibiina kyakyagala ekibiina kino akitwala oba waliwo abamusumbuwa abamutadde ku nninga ng'omukulu dankani nno ebibiina by'obufuzi ndowooza byetaaga nabyo bifune DNA y'ebyobufuzi abampuliriza simanyi oba bino kuba byengenda okwogera ku nsonga eno ate bigenda kuba waggulu nnyo ng'omuntu olina obanga otegeera nnyo lwaki nga nti ebibiina by'obufuzi bifune DNA ti ekibiina kya NUP bw'oba omanyi bulungi entandika gye bakitandikawo nga bakyogera bagamba abasajja batandikawo ekibiina kyabwe ekyokulya ssente tekyali kya byabufuzi era ne batandikawo ekibiina kyabwe ebbanga lyonna ne babeera nakyo nga kiri eyo kyekusise kyo kyakulya ssente kinoonya ssente omulamwa gwakyo bwe gwali nga bakimala bakola ki bakitandikawo kati Kyagulanyi wajja mu by'obufuzi nga talina kibiina bamuguza ekibiina ekyali ekyokulya ssente nga DNA yakyo teyali yaki ya byabufuzi yali yakulya ssente ebyo ebigambo byali bya Kibalama ng'agamba ekibiina kyaffe twakitandikawo kulya ssente sekyali kyaki kya byabufuzi nga kino nkya ssente okukuba kampeyini simanyi zaali za Museveni oba za mwaka ki Kibalama n'agamba nti eyo yali DNA y'ekibiina kyabwe kitandikawo nga kiri kya ssente okitegedde kakati Kibalama mu budde buno ekibiina kyatandikawo nga kyakulya ssente kyagenda ne kikwatibwa abantu bannabyabufuzi muliriza bannabyabufuzi kati weeba bannabyabufuzi ne babanga ono Kibalama takyafuna ki ssente ekibiina kyatandikawo nga kyakulya ki ssente anti bw'ogenderera amannya g'ebibiina bino n'ogategeera bulungi gayinza okusobera NUP National Unity Platform eyaki njagala obuuze nti National Unity Platform eyaki ne wabaawo ekibiina wuliriza ne wabaawo ekibiina ekigamba nti NRM ne kigamba National Resistance Army nga bakulaga nti bo era kyekino kye bakola ekyo tugugubirako Residence tegeeza kugugubira ku bantu era bali awo bagugubidde ku bantu oba baavu oba si baavu bali zisinze kugubira ku bantu kyekyali ekigenda era olaba ekigendwa kyabwe bakola ki bakikutte ekyokutugugubirako bagamba nedda tetugenda oba kulula buki bukuluzi ne wabaawo ekibiina ekya FDC Forum for Democracy Change forum eyaki eyokufuna demokrasi nga mufunye demokrasi nga ow'amazima owandibadde nti ow'emirembe okitegedde ne wabaawo ekibiina kye bayita ekya DP okitegedde ekigamba nti mazima naki na bwenkanya kakati ekibiina kya NUP bwe kyali kijja mu by'obufuzi kyajja nga kyo kya byabufuzi ate olinga gwe bakijjeeko gwe baguzeeko ekibiina ye muli waki wa ssente ekibiina kyabwe bagamba bakitandikako kulya ssente kati essaawa eno alaba takyayina waliira ki ssente bali tebamuwa n'ekibiina yennyini tekikyaliwo kyavaaga nti kanzizeewo akabiina kange ak'okulya ssente kubanga kaali kakulya ki bano gye bakitwala ye si gyayagala okitegedde era bw'otunuulira gye egambe nti NUP negamba nti bw'obuuza muganda wange ono mu nnyukuta ez'essatu National Unity Platform eyaki engabana y'omugaati ogw'eggwanga mu mazima nze ng'omuntu engabana yaki engabana y'omugaati gw'eggwanga
mu bwenkanya engabana y'omugati gw'eggwanga National Unity Platform. Yes kakati akinyonyodde bulungi tibo engabana y'omugati kwamanya omugati sikyakulya mugati balya mulye demokrasi dembe kwegamba kubeera na bwenkanya otegedde era in fact ongoze bulungi okulya omugati lindako ngamba nti omugati gw'eggwanga mu bwenkanya kitegeeza omugati gw'eggwanga lindako wuliriza bwe tugamba nti engabanya y'omugati gw'eggwanga that platforms wuliriza kamala kunyonyola wuliriza engabanya y'omugati gw'eggwanga mu bwenkanya wuliriza oyagala kunyonyola kuba kati luzungu lwe lukutabudde oluzungu lwe lukutabudde ate okizizza mu Luganda ambuziza platform eyaki kyasinziddeko nemugamba that platform okugabana oba okomaawo omugati gw'eggwanga mu bwenkanya bwagwo nekugamba ti forum for democracy change FDC otegedde okukyusa demokrasi mu mazima temulimu kulya mugati uliriza lindako demokrasi kyeki ati demokrasi nakyo kimanyi kankunyonyola demokrasi kulya mugati kankunyonyola demokrasi yengabanya kyengenda okuddamu demokrasi njagala kuwa musajja information koleke demokrasi mbuzizza demokrasi mbuzizza nziramu katono nnyo njagadde kumanya demokrasi bwenkanya owulira sokolinde kusa nze siri bwenkanya kakati nze saagala kuba yes man mawooyo with due respect njagala mu ekitiibwa ne saagala nnyawabye kakati ekigambo kye bayita unity egundi ebyo buli mugabo ogamba nti nze erinnya lyange nze jaka nga nekyo linnyonnyola nogamba nze muwanguzi nga nekyo linnyonnyola amannya gaffe ne gali agabazungu buli nnyonyi yali ekyo likola ki kitegeeza kakati oli bwagenda agamba unity NUP national kitegeeza eggwanga unity obumu otegedde platform omuntu buli muntu platform kibanga omuntu buli muntu wasobola okwegazanyizanga buli buliza okwegazanya platform nga muntu asobola okujjawo nawe ndowooza ye naye nga tewali wadde akoze eki kakati nambe mu kyabadagazako kunnyonnyola uliriza malema ogenda kufuna kazindaalo ebyobufuzi mawanjagala reasoning ng'omusajja omukulu amanye ebyobufuzi ebyobufuzi tosobola kujjawo kigambo kye bayita engabanya ye resources z'eggwanga oli kati oli kyayisa omugaati resources z'eggwanga kitegeeza nti bazigabana bwenkanyi bannansi balina okugabana resources z'eggwanga obwenkanyi kati oli kyayise ng'omugaati nga bola Jesus Christ bwe yakwata omugaati n'agamba mujje tukole ki tugabane omugaati buli omu alyeko kati bano bannaffe kyabadategeeza ono namba emu nti bano bannaffe omugaati gwonna bagukwata ne badduka nagwo nuupu omugaati bwebeeguleese eyagala buli munnayuganda agabane ku mugaati ogwo naye nga mwatuuse munnayuganda agabane ku mugaati nga mwaka ennyini bamukwata miliyoni saawa zino omuntu yenna anaaba omugabi omutuufu ne bwafuna akatono akafuna n'akakwata obulungi saawa zino mwandibadde kyakulabirako muyina kye mwagabiddeko bannayuganda oba bafaako obuuzizza nti nuupu yagabiddeko ku mugaati ogwo bannayuganda nuupu obedduka nago munkwawo anti wuliriza nuupu kibiina ky'ebyobufuzi ekigabana ku ssente ez'omuwa omusolo otegedde bwe tugamba ku demokrasiya ebintu by'eggwanga bingi era nuupu egabanyizza bannayuganda ngaki ebawadde okumanya kyekisooka okumanya bakulya ekyo okumanya ate wuliriza ebigambo byange omuntu nga takuwadde kumanya obanga gwe baziise ebyo nebyokumanya nze njagala ngamba okumanya ng'abasomesa mubafuddeko ne mbakubira ku ndu nuupu ereesa ababaka wuliriza nuupu ereesa ababaka ne bagenda mu parliament ne basakira abantu ne badde ku ground ne babaweereza nuupu ereesa ababaka abakyasinza okuba abebafu mu parliament opposition kyakunnyonnyola oŋambye okuwa pulezidenti w'ekibiina owuliriza pulezidenti w'ekibiina nga nuupu ayina bingi byakoze kankuwa ekizampo akuleetinzewo bizinesi ziwa abaana emirimu oba kyoyagala ekyo oli mutuufu ye kyagulanyi ng'omuntu akoze kyalina okukola ebyo byonna njagala bisengeka ababaka obamanyi
Banambozi balina ebintu bingi bakoze balina bye bakoze owabya ggwanga naye musajja bano omanyize nga mu bintu byonna bye twogerako tuleme kwogera ku kyababaka ba NUP nti bakoze oba ababaka ba opposition nti bakoze tebalina kye bakoze okujjako okutwala miliyoni 4 eza Munauganda. Munauganda ali bubi omusolo gumukutte tewali wadde aleeta ku platform eno ama bwaka nyini waŋŋambye sokoleke nze modoleta nze nkuwa kati mpe gwoba mpono nkugambye lindako waŋŋambye nga tutandika nti abantu ne babeera 10 gwe yakyogedde ne baleeta eddoboozi lyabwe okitegeera mu bintu byonna ebinyigiriza Bannayuganda baleese eddoboozi bafunye miliyoni za 40 ne batuula. Lwaki kya miliyoni nakyo okulembeza ate njogere kye ekirala akati njagala kubuuza miliyoni 4 nupu yazigabo gavumenti ya Museveni babaga muzizzeemu azizaayo bazizaayo teri yazizaayo nakugambye DNA eyebibiina bino gitunuulire nekugamba era ono mugambye nti national residence uliriza NRM ekulaga nti ye kankuwabulemu mawa wawabudde dda uliriza bwoba oyogera omanyi uliriza bwoba oyogera ku kintu olwakyako omulama gwotategedde kibalama ekibiina kino kike oba kyakyagulanyi kakati olwaleero nze wembadde njagala ku bibiina bino tomusogeddeko kwefuddisa omanyi lwaki eri out of this mulamwa ate gwe gyoyagala okutembeatufuga emyaka 2 nambemu tokkiriziganya omuntu waba n'obudde bwe tumuwa bukozese oli mutuufu buli omu alina omutwe gwe buli omu yazze n'omutwe gwe ntandika nkulaze omulamwa gw'ebibiina bino nga babitandikawo nekugamba biba n'ensonga nkikulaze bulungi nekugamba NRM uliriza alina omutwe gwe ono negamba NRM resistance eno gyerina eyo AR yaabwe kutugugubirako era naawe okikkiriza nti kutugugubirako ebenge tugugubirako lwaki kyona kiganye kitegeeza kutugugubirako oba tufa oba tetufa nekugamba Kibalama bwe yali atandikawo ekibiina kye gwe lwakuba ogendedde ku nuupu Kibalama bwe yali atandikawo ekibiina kye yajja n'agamba ensi nti ekibiina kyaffe kino tekibadde kya byabufuzi kibadde ekibiina nga twatandikawo na kunoonya kampeyini kyakulya ssente era nekugamba nti Kibalama yagenda olaba ng'ekibiina kya nuupu kizze mu byabufuzi takyalya ssente kwe kwagala twali abantu olowoozesa abantu nti Bannayuganda bonna Kibalama yali atandikawo ekibiina ekyo ye yakitandikawo mu nkola ya kunoonya ssente kati najja n'akiwa bannabyabufuzi bannabyabufuzi be yakiwa ne baba nga tebakyamuwa ki ssente kanagamba nkoze ntya kubanga ebintu ebyo bizze mu bibiina byonna ebibiina byonna kasabita bibaamu obutakkaanya twalabako ku BDP ng'erimu bannamboze baani nga bayawukanye naani nga basika omugwa ne Mawu ne wabaawo NRM simanyi yero biki ebibiina bizze bikola obubondo obwo olw'obutakkaanya obuba mu bibiina naye ng'ebiseera ebisinga kiva ku nnono y'ekibiina ti abamu bagivaako ne batambuza ki nga balaba ekibiina tekironda ekibiina tekituuza nkiiko ekibiina kikola ebintu ebitategerekeka kati nga nuupu wogiraba ti nuupu bukyolaba nuupu waliraba ekamyufu kaayo akamyufu wali okalabye ti obudde bwe bakoleramu olindako bwe buzibu bw'olina nti nuupu lindako nti akamyufu temugenda kamwokya babiri akamyufu kaba wano ku kyalo abalonzi b'ekibiina balina okuba ne kaadi ng'era bali mu register walolabyeyo kyalo ekiriko register ya nuupu teriyo kyalo kiriko register ya nuupu kati ako kebayita akaki akamyufu kati Kibalama ebbanga lye bakoleramu ekibiina ekyo balabanga ebyo byonna tebiriwo olwoba yali ya covid era ne bawa n'ensonga nze ngoberera nnyo abantu ensonga ze bawa tekyatuganya okugenda mu kamyufu obudde bwa covid ate tugenda kukola ki kulonda era baayitanga abantu ekamwokya ne babatuuza ne bagamba ono aveemu ne babakanyisa ne wajjawo embeera nti Nyanzi gwe bawanga ssente ennyingi yawebwa kaadi kati Kibalama sina Kibalama ika ne bammemba abamu kubanga nabadde ku barometa yabadde nno nzibu Seggona yabadde wali
nga waliwo n'omusajja wo owerubaga kubanga ekibiina kino ekitebe rubaga owa nupu omulala nga naye atudde awo nga wamukya tumwine wagirabye tumwine nga bawanyisiganya bigambo ate oli ye sekuritale kyokka Lubongoya ye sekuritale waawa wekamoja neno balina sekuritale kati ekintu ekyonoona ebintu abamu nti abawagizi babeera eri naye nga tebamanyi bintu bitambula mu bibiina naye nga ebibiina by'obufuzi byonna bize bibeeramu entalo tezisoose mu nuupu ate era eza nuupu zijja kuggwa ate bwe zitaggwa era ojja kwekanga nga ekibiina kyeyabuluzzaamu akakiiko k'ebyokulonda kasazeewo ne kagaa nti ekibiina Kyagulanyi naye bajja kugenda mu kkooti kyemmanyi batandika okukola ki okukaaya naye nze kyendowooza Kyagulanyi amaanyi g'alina n'ekibiina kya nuupu gekirina ne bwe baba tebazzeemu byagamba nti kibiina ka Kyagulanyi waalina ekibiina ne bwokituuma oba ki oba unity platform NRM tosobola bagamba bugambi ate yazemu NRM so nze kyendowooza ekibiina bakitereeze kubanga ezo enkaayana era ze zaaviirako ne DP nga gundi abanyoomerera Mawu yabanyoomeranga bannambooze bamugamba ebintu baani okulonda biki pulezidenti byakola ng'olwo pulezidenti amanyi bwe bagendera mu kulonda Mawu ng'amanyi bajja mukuba akaki akalulu era Mawu okulonda yajjanga akwebalama nga tekubeerawo paka bannambooze lwe baavaamu ne bagenda ne bakusooka bakola bad DP ne bavaamu ne bagenda mu nuupu so nze njagala ebibiina by'obufuzi byetereeze bikolere bannansi kuba bajja kubuzaabuza abantu kati nuupu abantu ekibiina kye batunuulidde kati omuntu ajja tuuka okulonda agambe newandiisize Lubaga noba nebandisize Kamoja so nze ndowooza ebibiina by'obufuzi byetereeze ekibiina kya nuupu bwe kyali kigenda okulonda jjukira twali tuli mu people power movement era mujjukira bulungi nti mwami Balamu Barugahale ne banne batulemesa okuwandiisa ekibiina ekyo ne bafuluukinga ne bagenda ne bakiregisteringa bwe twatuuka ebiseera nga twetaaga candidate waffe ku ballot paper twanoonya miinizi zonna ezisoboka okuteeka mwami Kyagulanyi ku ballot paper era twanoonya ekibiina ky'ebyobufuzi mwami Museveni kyazuula oluvannyuma ennyo nti takyasobola tulemesa bwe twamala okuwandiisa mwami Kyagulanyi era zaali obudde nga busigaddeyo butono nnyo okutuuka mu kulonda abakulembeze bonna abaafuna kaadi za nuupu tetwafuna budde bugamba nti tunoonya registers ku kyalo kubanga enteekateeka yali teriiwo abantu abo twabayita ku kibiina twabagamba abalina interest abadde balina interest mu people power kati ekibiina tulina kya nuupu era abo abatakkiriza mu nuupu tebajja kwegatta ku nuupu abakkiriza nuupu ne bajja ne beewandiisa mu kibiina ne tubawa kaadi za nuupu ekinaana kye njagala okugamba gundi Duncan njagala bino ebintu bye twogera biri ku record mwami Kibalama yayimirira ku butambi n'agamba yetaguzangako nuupu kibiina kubanga tewali tteeka likkiriza kutunda kibiina kya byabufuzi era bw'okijjayo n'ogamba nti watunda ekibiina ky'ebyobufuzi oli wa ddembe okuggalibwa kubanga ebibiina by'obufuzi tebabitunda wabula eba consent gy'okkiriziganya n'abantu obuyinza ne buva ku muntu omu ne bugenda ku mulala ekirala bano bannaffe abakoze woofiisi Kabowa bakoze ebintu bino bwe babadde balonda obukulembeze obupya balina abantu bebalonze mwami Kibalama ne bagamba ye pulezidenti w'ekibiina omujjuvu mwami Kyagulanyi bamuwadde omukwanaganya w'emirimu gy'ekibiina wabweru w'eggwanga oba guyita secretary of internal affairs oba foreign affairs manya foreign affairs era abantu abamu nga mwami Lubongoya Saabawandiisi w'ekibiina ne bamuwa mukulu ne bamugamba yessebo wa research akola mirimo research mu kibiina research bajjawero Ssenyonyi ne baganda baffe abalala ne bataba biifo naye bano bannaffe nze ekizibu kyabwe nkirowoozaako bwe baba tebakozebwa mwami Museveni ebigenderwa byabwe ebizibu byabwe bisinga bateeka bannaffe bano akasente ke beetaaga mu obuntu mutegedde so nze nja kukubira omulanga ekibiina kyange kyenzikirizamu ekya nuupu mwami Kyagulanyi n'abakulembeze abalala mwami Kibalama ono akyasobola okukkiriziganya n'ekibiina bw'abanga talina nnyo force gye ndowooza agine ya Museveni gye ndowooza agine wa mwami Museveni naye kituufu twagala tukozesa obuntu bulamu kubanga ne bw'anaagenda mu kkooti
ekibiina kino tukirina mu buyinza oba mu mateeka musobola omuyita kubanga y'omu ku banneeke members ab'ekibiina ekyo waggulu kubanga ekibiina kironda buli luvannyuma lwa myaka 2 teginnatuuka so teginnatuuka era ekibiina tebannatuuza lugundi tebannatuuza lukuŋŋaana lulonda pulezidenti mupya kubanga basobola n'okwongerayo kakabanga okusinziira ebiba mu kibiina so mumuyite mwami Kibalama ne banne tutukkiriziganye naye bannayuganda njagala mwami Kibalama kimanye temutwala kuba serious obuzibu bwa mwami Kibalama information yayita ekizibu kye omukulu kano ka mwami ka ssente mu nsawo lwaki ebiseera ebisinga omuntu atakkanya na bintu by'okola ogamba nti ali ku ssente ngaani mugama wange anti ogambye bali abalonze kugaga obukulu bwe balonze bonna tokkiziganya nabwo ekikulowooza okuba nti bakozesa omwami Museveni kyokka ate singa balonze atubadde oyagala betokola mwami Museveni nze nno ndowooza mmaliriza nze nno nandirowoozezza olabanga ekibi kyonna nga tokkanya nakyo nga tonnakulowooza nti bakolera gundi sooka otuleko nabo oyogereko nabo kubanga kati gwe wali saaki osobola okunoonyereza ku bantu abo nolwoka okituleetera wano noleetera fayino ekyokubiri ogambye oyagala nnyo okwogera munnange tebakyajinga muntu oba oli ku bwangu nze nsobola okukuleka kandi mpulira njogera onzijirako ogambye waliwo teeka likiza okufuna kibiina kakitegeeza mwami Kibalama tiyakitunda akyali nannyini kyo si nannyini kyo kati awe mbadde njagala okulwakuba like tompuliriza bulungi nkuddemu kakati njagala kusooka kunnyonnyola wali amateeka gagamba ebiina by'obufuzi biweebwayo mu mateeka nga totunze na ssente era bagamba mutuula ne muwandiika mu buwandiike minutes ne batuula ne balonda abakulembeze era kyovola nkugambye mwami Kibalama akyali omu ku bammemba b'ekibiina abatuulira ddala waggulu ku ntikko so tewali teeka likkiriza muntu kutunda kibiina kya bufuzi mu ssente enkalu ekirala kye mbadde nkugamba lwakuba like tewabaddewo mu kusooka namugambye nti mwami Kibalama w'obujulizi bungi obukakasa nti state yamukwata nemutulugunya ne mu kooti bwaliwo era mwami ani ono lawyer Segona twali mu kooti mwami Kibalama nawe obujulizi n'agamba abadde atulugunyizibwa bamukwata so tuyina ekirowoozo kigamba nti state funded okay kyekyo David bakuze mulungi ayi nabo bwa ino nomunna gavumenti yamukwata kaya ne mutulugunya simanyi baka naye yakyuka akolera gavumenti ekyo tukireke sijja byogerako nnyo naye nze ngamba ekintu kimu mukulu Kibalambya abo bali wamu ne bannayuganda nga naawe engeri gye banyigirizibwamu gy'owulira okunyigirizibwa nga sabbo naawe omugula nga bamugula ate era nga naawe bannayuganda omugendo gwe baliko gwe bali kkiriza tula ne bannayuganda tunoonye engeri munnayuganda gyafunamu obwenkanya n'engeri Uganda gyedda mu mikono gy'abannayuganda ne basigala nga beeyagalira mu nsi yaabwe kyonno bw'okyogera tebaganda Dankani weeni ale kale katugende ku nsonga eziri mu music industry omukulu Dr. Jose Chameleone yakwatibwa egundi South Africa aye n'abasinga ne bagamba nti aba NUP bamuganya okuyimba akitali kituufu naye nga nabirawo ku social media awo abasinga ne babitimba ageri kiyagamba kiki nenga nti nga sinasooka kumanya buzibu kwe bwava ngendo kimalirizo kimanya ng'obuzibu bwava ku ssente zeyali abangi b'omukyalo omu omutegesi w'ebivulu South Africa wayezayi South Africa essente ezo nga zituta akabanga akawerako era bamala okwesootinga endongo nevuga South Africa ensonga ezo abakulu kabazi tunulemu tulabe ensonga ezo bazitegerako mawa nagimanya nga tebannaba namukwata ebbanga omusango ogwo guluddewo mukyala yaleeta ne mu kooti wano e Kampala n'awaabirani kamiyoni naye ng'abayimbi ba wano bwe balina ekintu ekyo oba bakita mu lulimi oluyaayo lwa bano nambeemu bwe balina ekibuli kakati ne babeera mu kibuli anti no olulimi lwammwe nduwulira nnyo amukozesa ne mu palamenti nduwuliriza ne mu palamenti nduwulira mulukozesa nti balina ekibuli kakati n'agaana okugenda mu kooti ensonga ezaali ez'okumala mu budde nga sina kumulinda eri South Africa
ndoze ebbanja limaze emyaka 2 abadde ali awo ng'ate bamutimbye South Africa ng'omukazi naye alina okukola ki era nze sijja kulimba kyogera sibalimba nti nze nabadde ku side ya mukazi omukazi yadde talina wasobola kukwatira ani nga miliyoni nga naye alina mulinda eri kwaka miliyoni alina obusobozi obusasula omukazi oyo naye yali yamubuzaabuza ebbanga lyonna omukazi yatuuka okutimba ddaka lyoni mutegesi washo n'otegeka omuyimbi omuwadde ssente zo n'atajja so neesazibwamu amabanja g'oyingira ebbanja wano lye baakuleetera ery'omu kibira wano endongo gye wali otegese mu kibira oyinza n'obubanga nakati tonnalimala so akati promote oyo n'abanga naye yalinda kamyoni aba ali awo nga bamutumbye South Africa era n'ayogerako ne munne namugaa naye omusajja oyo gw'otimbye nze mubanja n'agaa naye nze ebyebbanja bimwe tebinkwatako nze ntimbye muyimbi alina okujja okola ki aba ali awo ng'omuyimbi akoze eki aze era awo omukazi naye bwe yali alina omukwatira afune obwenkanya okufuna ki sente ze era kamiliyoni olw'okuba ndi munyoomi nnyo bagamba baamala essaawa namba n'essoya gigendako ssaawa nga 7 ogw'ekiro nga n'abantu abamu bakoze eki bagenzi kubanga amawulire gaayitingana bamukutte nga kamiliyoni nga bwali bunyoomi bwaki bwa kamiliyoni ekyo kibe ekyokuyiga eri abayimbi bano kyomuntu bw'obanga oyiye shoye ne muteesa nti ojja muddizaamu sendala oba ojja muwa ssente zimuwe mu budde bwe mwateesa kubanga era the end of the day mugenda kusingana nga bwe basingana wa era nebaza omukulu simumanyi bulungi naye baŋŋamba ye chairman wa bannayuganda bali South Africa bamuyita mangu najja n'abatuuza noono omukulu n'agamba nti yali ategese givulu naddira balance gwe yali alina okuwa kamiliyoni ali mawale yaliwo n'agamba nti balance gwe yali alina okuwa kamiliyoni ne bakkaanya nti bamuwe ono muki omukyala naye omukyala era yasigala abanja sente ze tezakola ki tezaggwayo era n'agamba tagenda kujjayo musango mu kooti n'ekiwe abayimbi abo ekyokuyiga balemenga kutawaanya sso z'abantu bakati ne promote oli gwe yategeka singa teyali ategeera nnyo nga yali emputetini yandigayo kamiliyoni genda oyimbe nze ebyammwe tebikola ki tebikwata naye yateesa n'agamba balansi kamuwoono ogenda okola ki onyimbe so nze ndowooza bakola bulungi okukkaanya naye nga abayimbi mulekerawo okuyiwa sso z'abannammwe kubanga era ojja musanga nga so wagiyiwa ate era akukwatire ku shendala naye ebyo kamiliyoni azabikola nnyo lwakuba abantu babikola olumu tebaba na busobozi bumusiba kakati n'abayitako bwato n'akola ki n'agenda ng'olumu oli yali ategese kivulu oba ku kifo kye olumu alaba talina busobozi wagenda kulwanagana na kamiliyoni ne wano wennyini mu Uganda abikola ki mu 2.5 omukazi oyo yagula kamiliyoni 2.15 bagula kamiliyoni n'asasula ebivulu n'amubuulira n'ebyuma by'alina okuyimbirako yamulagirira ekyagundi nga olaba circuit events eziri wano nere South Africa yamugamba nti mpangisiza bino bwe biti bipangise wali byengendo kola ki omukazi agamba byonna yabikola ki okusinziira ku bigambo bya lawyer we Lukwago kakati Lukwago agamba kamiliyoni teyagenda kukola ki nga byonna ebintu bikoze eki biwedde ate nga yamusaba ne air ticket byonna n'abisasula n'abantu bagenda okukola ki okujja nabo byonna omukazi agamba abikola ki ekyo ne kigwera Lukwago yabadde alaga receipts omukazi yajja n'akola ki n'amuwa kati n'amugamba mu 2016 ategeke amwongereyo akasente katono amuyimbire nakiri akikole ki akiriwe era omukazi naddamu n'akola ki ekitya kamiliyoni era n'atakola ki omukazi bwe yagenze okubalirira by then esente Lukwago yagaye nti zaali miliyoni 3.8 okiwulira yagambye tezaali nno nnyingi zaali miliyoni nga 3.8 n'agamba te ebivulu bya wano bigwa mu bukadde mmeka naye esente ezo emiliyoni 3.8 baali bamuwaddeko yali abuzaayo endala senga akola ebiki ebivulu kakati omukazi agamba nti yazobola bwewozi era nga zikola emmeka amaki amagoba kati okuva 2016 okutuuka kati omukazi yajja nawe webira kamiliyoni n'amulemererwa mu Lukwago and Company Advocates bwamulemererwa n'asalawo omusango agutereke kwawe lwabadde olwo nga kamiliyoni akoze eki
atuuse emyaka gino gyonna tafunye mukisa gugamba nti Chameleone wona akoze eki era bwe yazze omusango n'akola ki n'aguddusa nanga alina n'obujulizi nno wano yakola ki yamuwawaabira era Lukwago yabadde alaga receipts omukazi kopi ze yamuwanga agamba nti client wange yamuwa zino n'amuwa bweziti kati bo bagerageranya esente y'obudde obwo ne bagigerageranya ne value gyekola kuba omukazi yalina we yazeewola ate nga zikola amaki amagoba ekyansanyusizaako promote yabadde ategese ekivulu yabadde mutegeevu kubanga Chameleone yabadde agenda funa emisango ebiri mu mulundi gumu abakuba butategeera nnyo ekivulu tekyandibaddewo nawo ne bamubanja ate nga ne budget kadde likyakola ki likyaliwo kakati yamuyambyeko nnyo naye kibe kyakuyiga eri abantu oba abayimbi ono omusajja simanyi yamulondera linnya eryo naye yagwa mu linnya lye lyennyini toyinza kutegeera Chameleone omutuufu yaani kubanga olwaleero omusajja yangambako ekigambo naye Chameleone oyo omulaba nti ojja n'omuwa miliyoni ezo oba nnyo oba ttaano n'omugaa jangu onyimbire n'agaana kakati n'omuyita n'omugaa Buladi jangu tutambulemu bw'otuuka we yabadde ayagala ayimbe ne bakuba oluyimba lwolu n'omugaa bakangemu n'akwata akazindaalo n'ayimba ennyimba ttaano ng'azimbidde bwereere kakati nanga takola ki tosobola mu kutegeera Chameleone tugamba era Mwami David yagambako nti olumu bategeka palasa e Masaka nannyini kifo n'abagamba nti mumala kumpa lisiti gyasayininzeeko banenjogera naye okakasa nti anaakola ki anajja era n'agamba nti ebyabo mbimanyi ebyaba Chameleone we yamanya nti palasa muganda waani wa Chameleone agasagala sinaganja sisa bintu byange mumpe njogere naye era Mwami David yagamba nti yayogera naye ku simu omusajja n'alyoka ku farming n'alyoka kwata sente za kuteeka ki ekifo kibe kyakuyiga eri abayimbi bonna obwayo buno obungi tebwetaagisa mu mulimu kubanga abayimbi duli mu birembe gy'aba Chameleone we bayimbidde okusinga byali byakyetwala naye kati yafuuka bizinensi ddala enzigumivu wakati w'omutesitesi ow'omuyimbi manager n'abalala abalira ku muyimbi akuba nabe mwalina kyatamaze ekyadayogera ngobye kyagamba nti erinnya yalonda erinnya erimujjamu kati kinya kikinzijukizaamu mabega njakusobola kwebaza omutegesi ono we South Africa nanga amanya ganneerabidde no ganvudde ono mulala anti ekintu kiyakoze onalabako omuntu omwekaire akikola kwa mwita manager lodge oyo tunangi bali batutimbye eyo ne agent kati yakuliko ne manager lodge kati omutegesi kati yatuwase n'okuba space yali atuuse lodge n'agamba siima ngo tonakuba wa ssente yeyekka kulalinda byekerea ko yarangamba wano mutajja sigenda kuyimba paka maze kuba ki ssente era ekyo lodge kyo namwa respect njakudda ku nsonga nayo kyadaga nti Chameleone yalonda erinnya eri mujjamu mutuufu erinnya limujjamu erinnya lya Chameleone kalitemeteweko mu bufunzi omusajja Dr. Jose Chameleone oyo musajja nnakuliridde kuba alabika yazaalibwa 1979 wembasi nga mu bigambo bye n'emyaka gye ali myaka eyo bali safu ja 79 osenvudde nnyo yo ati nga mu bigambo bye ali wansi wajo ye mu bigambo bye kakati omusajja Chameleone oyo gwe twogera ku namugaga nti erinnya eri kyuka yafulumya oluyimba si 12 gumu n'afulumya mama miyoba Chameleone 28 yakola embaga kugamba ekintu ekisanyusa obulamu bwe Dr. Jose Chameleone 2011 nga Bob Wine agenda kuwasa nga amawulire ga Bobi gatambula nnyo Chameleone n'asiraamuka era omukulu Ssekabate yamutwala twogera ku mukulu Jose Chameleone bamutegeere bulungi n'asiraamuka Chameleone 2012 obaawo oba 2011 waliyo concert yali ya kuli Sevens mwami ojjukira bulungi oba n'ateeka ku date yemu ne kuli Sevens kwikotori mwami Chameleone omwaka gwali ebandoze 2013 awo bwatyo namukube Kenya Tanzania naga yavudde aguluka ina naagwa
Mwami Kamino jjojjo lya balono 2018 yasoko minister akazinda ku stage nga ayogera. Kati mwami Kamiliyoni nga naye mwadagamba nti omuntu yamulondera erinnya munnange yamulondera erinnya eri mufiitingira mu ddala naye Kamiliyoni yane ekizibambe ekira kiri kimu abantu abamubeerako bano bennyini nabo si batuufu naddala ng'omwami gwe bayita mutima oyo naye mwennyini yalonda erinnya erimutuukamu yabulako kimu kwongerako mutima mubi kuba era erinnya eriggwayo mutima mubi anti nze nakola ne Kamiliyoni soze kasese nga mutima yakwata sere z'omusajja oyo ne ngamba omusajja kubira mutima oyogereko naye mutima yaddamu omusajja ebigambo bino omusajja kaganja akwogerako na muyimbi bankendereze kusente kwa mutima yali tazze mutima n'agamba omusajja togeza n'oyogera n'omuyimbi mukambwe nnyo mutima taliiwo ku venue ali Kampala ffe tuli eri Kasese omuyimbi ali ku venue era weegereza sho ne Zaino namulyako nga complaining ati era mutima gwe yayitiramu abantu abaliraanye Kamiliyoni abasinga naddala yayita manager y'omutima yasinga omutima omubi kubanze simwogera ubinze nkuze mulaba naye yasinga omutima omubi ennyo mwekesesesa omuntu okubulwa eddoboozi kakyasiza era nze nga mbadde nja Kamiliyoni ate kati ngenda wabasiima kwaye basiima ogeza yata akula Derek nagamba nti blood taliiwo mutima mubi sinonya na maliri oba namaliri nenze ne basiima talina mutawana azibanye ko kanyine nga badde mu Kamiliyoni nga abantu bagala Kamiliyoni bayize nze Kamiliyoni simukula ko kibuloka era nze omuntu ogujja basiima oliwa tinduwa kakalo olwo empadde namba y'essimu bamuyita jingiwu ajjaawo kakati gwe kumenya Kamiliyoni tezanyirwako tulani omunirwa yateeka kezo natukasa kuteeka Kamiliyoni abasitabu yabatuka nkubo n'ekyo ne Kamiliyoni tebamumanyira nalabye ebintu ebyo nange nasose kulowooza nti nasegamba wano opuusa nyo bamuganyo okuyimba waliwo akatambi akasobola okutambula nfaani nga byekibwa ne ngamba abanupu bwe bati ate bakoze nga kino kibi nnyo ku muyimbi paka bwe twategedde ekituufu naye basiima ono omuyimbi omulyako Bulaka ndoza yavaayo oba Bulaka agiveeko waliwo no yabeeranga MC w'omwambi yansi bamuyitaani Kaspat yaddawa kwabo bonna nzira abalinga Kamiliyoni abo bonna baali batuufu ku Kamiliyoni naye ate munnanga Katonda ayinenga ejakole kitingamu ebintu bye Kamiliyoni ne mutima munnange bakwatagana bassa kimu Kamiliyoni wakola ebikolobero ng'ono abiggala kakati ye basima kyatasobola naye sigenda kwogana baganda bange bonna buli muyimbi yenna nga nambi muba yakyogerwa mukulu nti eno yafuuka bizinensi tukwata ssente nga twagala kufuna nze sawa yali nkera nenkwata nze era Kamiliyoni mutima mulungi simutegeka mutya nga wentya muwoozi nze simutegeka nze waliwo omuntu gwoteekeddwa okuwa ekitiibwa nze Kamiliyoni simutegeka nze Kamiliyoni okumpa sho ompamu emitwalo 10 nemma nti 10 lyange ngenze nalyo anti oba ogenda kugwa muloosi ndala naye kino kibeere kyakuyiga abayimbi bonna teno yatuuka bizinensi nkutegeka njagala nfune kuba omukyalo oyo atambudde wano n'ekirukase yafunye obwenkanya kyekisinga obukulu naye Kamiliyoni tereera aterere muganda wange Dankani ovanga ku muntu gwakola ekintu emyaka 7 egiyise nasigala nga akyakulinze ku nsonda y'ennyumba wolabikirako najjayo ejjinja eddene lyeyategeka edda ng'ali wagalana bulungi so omukyala Zaina Muwonge emyaka 7 egiyise 2015 bwe yategeka omukulu oyo na ekitegeeza Kamiliyoni yamukola ekintu ekitakoleka era abategesi b'ebivulu wano mu Uganda Kamiliyoni ataliiko kubuusabuusa nti y'omu ku bannamba emu oba ye nnamba emu w'eggwanga lino mu music naye ovanga ku muyimbi nga bamutegese ewantu omutegesi w'ekivulu amutegesa abakubunkenke owulira abantu abagenda omulaba nga bali ku bunkenke tebakakasa oba anajja nannyini kifo naye nga takakasa nti omukulu analabika ontegedde so omuyimbi nga bw'amaanyi
Owulira David nyumiza gwe moderator tera mu kirasi amaaso go gagenda gakomyewo ebigambo bino njagala bikudiramu ova nkumuyimbi nga yasinga okuba w'amaanyi ng'alina ennyimba eziriko omutegesi w'ekivulo yamutegese nga takasa nti oba najja abagenda omulanga tebakakasa nti oba agenda kujja nannyini kifo ng'ali ku bunkenke olw'ebintu bye agawa omusajja ono ayinza obutajja ebintu ne babimalawo oyo Jose Chameleone Chameleone agenda ewantu ng'agenza okuyimba ne mumulabako nomulabakaawo nga n'emmotoka mugimulabyemu obudde nga bunatera okutuuka obwo okuyimba n'asimbula emmotoka n'adda e Kampala oyo Joseph Mayanja kakati ebintu bino si byangu naye abantu bonna abayimbi bano njagala bayigire ku mbeera eno Chameleone kuba Chameleone alina okuba ekyokulabirako eri abantu abalala abali mu ati abali mu kujja bannange empisa n'enkola ey'emirimu n'okolagana eri abantu abakutegeka kikulu nnyo kubanga bwabaka Chameleone nyimba bazikuba ku TV ne ku radio nga kweziri naye nga amazima Katonda bwagenda mu kivulu abantu mulaba abantu bisatu kitegeeza ki nti abantu abajja omula tebakakasa kuba Chameleone wajja mu kivulu abantu bamuyimirirako buyingizi baba wali wabweru nga balinze baka omusajja ayinza obutajja abennyula ne bannyula ne badda mu maka gaabwe kati abasigala abaguma bwayingira nga nabo bakola ki tiketi bazisala so muganda affe Chameleone tuyiza okuba tulina bingi bye tutakkiriziganya naawe naye tukkiriza nti mu music oli mpologoma era oli w'amaanyi eggwanga lino olikwatidde flag ebbanga ddene naye ebintu bino byozza okola ebitali bya buntu n'okuyisaamu abantu amaaso sente zaabwe ziri azaamanya mwami Chameleone bikomye asa ina akayimba kebayita zaakayo ke yayimba mutabani wa Bebe kulu yamuzeemu nga mutumye Matayo naye nga engoma yennyini eyamukulu gye yayimbiramu zaakayo ng'ayimba kuba sana nategera nti yali ayimba taata wa mukulu Cedric ye Cedric menzi ageri kalude mbwapo coming nze yandema okutegeera obulungi omukulu Alan naye yazeemu akayimba ako naye ng'agamba Matayo nga azze mu biri ebyedda bye twavaamu byewasanga Denzo ng'ali mu kudda mu Bobi Wine ndowooza kati yalimu nkulwanira taata we va ku njaga simanye ebiragalalagala n'ebirala ebiringa ebyo kiba kyakuyiga ki oba ti omwana ono kyayingiramu tyalategeera anoonya linnya anoonya saa kumuddamu azimbire okwo oba kansooke ne Farukwali omwana oyo twamulabako ng'afulumizza oluyimba awe mabegako lwe bagamba lwali lwa reggae era abagala nnyo okwogera ku mawulire ne bagamba baba aleese eno era agenda kuzibikira eddibu eribaddewo kitaawe lyabadde yalekawo naye nga njagala tukkirize nti music we Uganda mulala nnyo okuba reggae n'ofuna erinnya tunatuuka ku level ng'omuyimbi ayimba reggae wane Uganda David n'afuna nnyo amaanyi nga bwe tulaba bali abajamaika kye bakola reggae music wanjawulo nye esinono yaffe wano so luyina kubanga luyimba lumu mu nnyimba nga 10 z'oba okoze eki nga Bebe bw'olaba yakuba waliwo oluyimba lwe yakuba never trust no people kati oyo omwana gundi gye yagiramu tematiza kakati ndowooza bwe badde munda ne beefumbafumba namugamba n'omanyi Saha kati engeri gyaliko gyafulumizza akayimba nga bw'olaba be bayimba zino hip hop bamuyita hip hop oyo music oli n'ayimba ono n'addamu owabagundi Jane ero ne baana abalala ba Gravity kakati Gravity ayimba hip hop Gravity ayimba hip hop kakati omwana ono yawalampye kubanga yalowooza asobola okukola amawulire ng'aga kitaawe ekitasoboka kuba kitaawe gundi agibaddemu ebbanga ddene nnyo industry agimanyi amanyi bwazannya amawulire n'ebirala so nze nsuubira tajja kusikowalinga era kino kye yawalampye kyamulidde kubanga wabaddewo amawulire ag'amaanyi agakyatambula eri ku kitaawe ne King Saha era gagenda kusigala gatambula omwana yalippidde kyatasobola kukola ki kyatasobola kuwangula
era mwami Pepper Daddy oba bamuyita Pepper Daddy gemanya geeyita bannayuganda olina baprovinga na music si ntalo zoyagala okuyingiramu kubanga toyinawo music yadde otegedde so dayo okole foundation olete music mu bantu bajja kuwagira kuba bannayuganda bo baaniriza talent yonna kasebanga esobolo okubawa kye baagala. Omwana yazeemu King Saha n'agamba simanyi matayo va ku busada simanyi obupale byonna ebigambo ebiringa ebyo kiina kye kimuyamba oba yagadde kweripa yani simanyi naye mutabani wa Bebe Cool seno mbadde simumanyi yafunye chance kati nambadde simumanyi ebadde nyumba Bebe Cool nti ayinayo n'omwana mbadde manyi oli asamba omupiira ono mbadde simanyi ya muzaali ya ddala yoga Bebe Cool nga akuze naye saa nnyo okumumalyako Obudde kubanga talina nnyo makulu mukulu pampa pepa saa nnyo mumalyeko Obudde essaawa ya leero King Saha tuzze tumwogerako wano bamuyita muyaga wamulenga akomawo okuva ebweru anti engeri bali banonamu Kenzo gibanonyemu Saha nze namwewuunyiza kaakati ono omwana simanyi na byayimba era noni basinaduulyako mu ngambye sirumanyi naye ndowooza nga mmwe abamuwulidde asobola okuyimba nze nandi naluggyeko asobola olwo ayinayo n'olulala olwa reggae lwetwogerako naye kati mukulu Pempa Cedric kanjogere mannya ge yimba entalo zemu kubanga kakati zino njovu ze zirwana ate taatawo nno ye nno okuyimba akumanyi kuba Bebe Cool okuyimba akumanyi musajja muyimbi mulungi lwakuba nti sayidi gye yagendako nze gyesikkaanye naye naye nga muyimbi kati oba osobola okuyimba mukulu Cedric yimba naye music wa bifu yagwawo dda era manyi Saha musajja mukulu kati bakati mukulembeze tagenda kuwa budde n'okuddamu tasobola president kati aliko akulembera abayimbi niyo olw'okubali kati bano banafu bo bamuzeeyi baagala amawulire era ojja kubasanga enkyanga wa mukulu pampa bamuggyako interview naye kakati nze si yono yabadde katambi nga ali n'omukazi amutaddemu amagulu koze ensobi y'okumwogera kakatambi ngenda kakulaga kakati mukulu Alan ngoberedde abayimbi bangi nze mu ggwanga wano naye walukagga ayina oluyimba lwe yayimba n'agamba yeegombanga enjiya y'abalenzi mabirizi ne kafeero naye mu luyimba olwo yagamba yabairanga ababuuza bayimba batya obulungi n'obukugu bwatwe bwe baali tebanakola ki tebanazaabwa era ennyonnyola nnyo n'agamba nti oluyimba lw'oyiiya ng'omaze okukaawa kizibu kyakuwooma okiwulira kakati mwami oyani oyo mutano wa Bebe Cool simanyiraga simanyi pepa biki kakati oyo omulenzi omulaba akoze ensobi esingayo obunene kubanga Bebe Cool Chameleone ne Bobi Wine babeeranga mu ntalo naye nga balinga bali mu levemu Gulavite nono mwala gundi babeera mu ntalo Spice babanga bali buki naye kakati omuntu ayitibwa simanyi biki simanyi na nnyimba zenze okiwulira okuvaayo n'agamba atazze mu luyimba lwa Saha ate yakoledde ddala ensobi esinga obunene nti yayolesezza n'obutali buyiiya nti sina muyimbi kubanga okuddira omusajja yatula n'ayiyo oluyimba lwe aluweereze kwamuli obubi kati ate gwe n'oludda n'olutuuliramu ddala ate olw'olumuddize oba gye bayita senga vudde mu ngazeemu kakati nze Bebe Cool simanyi ngeri gye yakuza baana be buli omu alina engeri gye yakulamu naye yali mubuulidde ekituufu ekiri muki ekituufu ekirina okubeera mu music toyinza kuddira enjovu nga zirwana n'ogamba nti n'akamyu kajja kakole ki ketabe mu lutalo lw'enjovu enjovu ziba njovu akamyu kasigala kamyu kakati omukulu oyo atuyambe ave asoka yiye atekayo oluyimba lumu olusobola okutwala attention y'abantu aliokadde mu peregesi we okay mukulu mawa omwana oyo yafiiridwa hit
yabadde nagenda funa hiti singa yabadde ng'ategeera nga tali empty head singa yavudde n'akuba oluyimba olulaga entalo z'abano bwe zibadde zibaawo nga ye alinga abagamba nti bannange mutuyambe fe abaana tetulina kukola ki tetulina kubeeramu ebyo n'agatta oluki n'akola oluyimba olugatta ng'alaga bali entalo ze babaddemu nti bakola kikyamu kubanga famire tejja kutambula ki naye bw'obanga gwe nnyini gwe kuba taata wa akaddiye ekisaawe ky'okuyimba byakozeemu togenda oyinza obutabikola kakati bw'otandika entalo era gwe njalo mbuye bwe watunudde mu music wa Uganda bwajja atambula walaba mwana waani walaba wakafeero ng'avuma wabasudde walaba wabasudde ng'avuma wakafeero okuva music wa Uganda bwabadde atambula empalana zibadde zibeerawo muba musician baani walaba wasemakula ng'avuma walutaaya kuba abaatabukako kati omwana oyo nze ndowooza kiyinza omugamba olw'obutatwala budde yakoze kyabusiru nnyo ekisembayo okukuba oluyimba ng'ate ludda mu luli yadde akuba oluyimba nga lubuulira bano nga bwe bagamba nti ne gwazadde azikubira n'ozina yandibadde akuba oluyimba olugatta famire oba olugatta abantu abo baki bw'oba ddala ng'oli muyimbi naye kyewagenzeemu ekyentalo togenda kisobola taatawo tomanyi bwakizannya omanyize gambwe twalina wano empalana mwenna mwagimanya si yankiso omwana wa lutaaya nga twayawukana ne basemakula naye abaana ba Sseruga bajjanga mu bivulu byani bya Eagles New Eagles ku Freedom City ne bajja ne manju ne babuuza ku Irene ne babuuza kwegaba olaba abaana abateeketeeke nga bentalo z'abaali tezikola ki tezibakwatako nga kubanga bajja bano kerencha nga bakaddiye nga mmwe muliwo kinaalabira kitanga omwana wa Saha gwe bwennyini nnyini ate otandise kusulula mpalana yimini omwana wa Bebe kulu ate ku baana abanaddawo pozi nja kusembayo nga ngamba King Saha president w'abayimbi abulako okulangirira wadde abamu temukyagala ti president w'abayimbi bannamawulire bano beewale si buli akutunuzaamu kamera ku nsonga z'omwana oyo ti obyogereko toli kirasi yakwogera n'abo baana yogera ku nsonga ezitwala mu maaso nga industry kuba kati obulako bbanga ofuke president kansibuli ono olunaku olwaleero naye nga ngenda kubategeeza ennaku z'omwezi zigenda kubeera 19 B2C ebayita ku Freedom City mugende mugiwagire babayita mugende abaana balina ennyimba nnyingi ate era ennungi okitegeera ate animbaga nti ennaku z'omwezi zigenda kubeera 23 omwezi gugenda kuba gwa mwenda kabisi kandagala concert egenda kubeera ku Africana emitwalo 3 5 VIP ate yo emeza milioni 2 mujje muwagire David Lutalo ekintu kitambule bulungi nnyo oyo shiba kalungi ngenda kuzomwezi 17 amukolo gundi yamukuwadde dirisa asha mumpadde nze tanagunda wayi muntu odde bokolo muntu ombi ku muyimbi w'abantu bonna sibalungi abantu sibalungi embufe bamanya muntu abatuguza 10 ate batamanyi musanvu kati gofuna gwatamanyi gobo oyitiramu ngendo kola goyita muzeeyi gobo oyita kale mbasibulidde waneno tusinkane week ejja no sakozi Faruku nsubira okuba tujja kuba naye mukama abakumi ani David Lutalo andi bamwode pichi agenda zigabira mbivu mpenze mukuru David Sebo owerinnya yange enjinona sigenda kulenda ku concert zenka njinone era manager Kijambu sigenda kujja ku Africa rona pichi nibaza abayimbanyi nabagenda babo ne fiki gyali bamwade pichi 5 ziri mukaga ziri pichi ziri mukaga Rapex jawsimanyi jawchi bajitani twaje tujimanyi bulungi kampuni tera bakati eraba erinda kyettu kale mukuru David zo pichi wandi tuwadde abo mukati ntuzigaba era wannaye birabo bigenda bera bingi mu concert ya David Lutalo ngena kuzomweza 23 mujje muwagire David Lutalo mwagire David Lutalo music we wakabi nnyo ne nyimba akyazireta ezamanye nnyo abali wano mu Uganda abagala okutulaba bajje ngena kuzomwezi 3 nga tudduka linde Ssaabasajja Kabaka satu tugenda kubeera mukuddu majagala aba mukulu ne naseba akuliride sula moto no mugambe omujozi tugwagala muzeyo sokusaka ku mukulu namo bagambe ekiba nedda envi omutwe uliriza omutwe sina konviri si Lutalo ate okula si kibi lwakuba uliriza asiyomba n'ekibi lwakuba ekibi tetwenkana mubeere bulungi mweraba